ekisooka bw'obanga toli creative Kasuku ne waavaawo tojja kuba wakabi kyoko okimanye kubanga ne waali wati tali mu space yekka ogamba akakkanya byokkiririzaamu naye eriyo abatembeeta byokkiririzaamu tebamusinga maanyi singa yeggwe jjaaji jjule ne executioner singa bali baamanyi osinga ki TV ne radio newe mukeera ku makya ne mukuba ba YouTuber ne bavaawo nga mmwe bannyini male TV n'amaradio obukopi bukyabava kuno paka kuno n'okozesa omwana omwaka gumu 2 3 4 5 nga gw'okyayagala muwa transport refund Kasuku ne bwavaawo tojja kukola Simon ne bwavaawo tojja kukola kubanga ekizibu kyo bukopi muba n'obulango bw'amasomero naye babawa sports bwe babawa sport abantu batwaleyo abaana mutwalayo bamwate nga muli bulungi kwata Simon mutereyo abaana 2 okwate bamuyitani ono bamuyitani okwate Florence Napi gyomutereyo abaana 2 bwabanga abalina kati gwe mu kifo ky'okubijjulamu ogende ng'okikoze eki jo twabadde ne case ku live n'atugamba obuzibu obuliwo sipa egenda nereeta akalango nga mukaleeta egenda kubaayo abakozi beewe omukisa nga bagenda ne bagikola ki ne bagikozesa osangayo boss asobola okwesasulira kati gwe n'obanga abakozi bo bonna balina okufunira ozibyewo kyokka toyagala bakuwe oli kunte jota wabiwata atoyagala ojijjamu amata kati gwe kitegeeza obwongo bwo gwe buba bukulaga nti Kasuku kyezizibu kyoli musiru munsonyiwe leero kambavume mukoli musiru kubanga Kasuku ne bwavaawo n'otatereza production house togenda kukola ate kinnuma nnyo nti abantu abasinga ennyo okulwana ennyo sina balonzi tebalonda na kulonda ne kadi za nuku zennyini nazo tebaziyina naye bino byonna bidda ku Bobi Wine abantu bana bamu abawadde nnyo amaanyi Bobi Wine yakyalako South Africa eyo alina statement gye yakola ng'awa amaanyi ako kabuuka ke bayita Umar Kiseka yagamba nti oba omubaka wa NRM oba like kuba minisita wa NRM oba yagamba Ddombo obaani nti Kiseka amusinga amaanyi okuva ku olwo ndo Kiseka n'amera amampaati buli kimu naye nze njala kugamba ebintu bimu Kiseka toli wa kitalo nga olowooza si gwasoose okutegeerera abantu okitegeera si gwasoose okutegeera tolina nakyo oli mu sitwago ye Uganda oba sitwago y'ensi eno tolina owandiikibwa yadde omanyi lumbuyo oyo yazenga akyankalanya obwongo bw'abantu ebbanga lyonna kati alina abantu abamu be yaguluuminga abagala okukola nga lumbi ekisooka is a propagandist atambulira ku bulimba obulamu bwe bwonna tayogerangako kintu ky'amazima nti oba kino kya ddala naye nga bamanyi nti wano mu Uganda tulina okukyamuukirira kungi n'abantu abali ebweru eyo nga bwe nkugamba nti abasinga tebalonda abasinga obulamu bw'abalemerera tebalina buli ali awo mu kagalaji we yeekwesa ebbanga lyonna kati obulamu obumu bumuluma ng'alaba nti Kasuku ali e Uganda ali e Kyaddondo wamubala abalamu bw'ati alabira ddala ng'obugagga bwe Kasuku abutuddeko Kasuku talina bugagga bwe bwatuddeko okituukiza so tulinayo abantu we batyo abatamanyi nti enkyukakyuka tulina girwana tutya tusobole okubeera nga tugguka tulina kulwanyisa bano tulinayo ne bana abalowooza oba ngambe bunafu bwa kwana in fact abantu abasinga okulwanirira enkyukakyuka tebamanyi kwana maybe ndowooza bamanyi kwana abakazi bangala turepinga I think they assume it is a necessity. Charge sheet yasoma bweti Namwanje Stella, a female adult aged 34 years, a Muganda by tribe, self-employed and a resident of Binyonyi zone, Nyendo Mukungwe division in Masaka City. Statement of offense. Statement of offense yagambye aggravated torture contrary to section 4.1 and 5B of the Preventing and Prohibition of the Torture Act 2012. Then nebawandika particulars of the offense. Namwanje Stella, between September and October 2024, at Binyonyi A zone in Masaka City, unlawfully inflicted severe suffering on Semakula, David, Yoram, below a child aged 11 months by feeding the said Semakula David human feces and urine. Wow, that was very bad.
kati omukazi bw'ati alina okuba ng'ebyo ebintu abadde abikola nga yagenda ku musawo ne bamugamba oba oyagala Almutawa Enterprises Limited bano be bakafulu mu Real Estate Development oyagala kutunda oba kugula ttaka. Almutawa Enterprises Limited be bakafulu balina plot enteeketeeke obulungi ate ng'ebbeeyi esobokera ddala. Ensonga zonna ez'ettaka n'oddikulaakulanya zonna bazikolako, bagula n'okutunda amayumba ate basolooza n'ennyumba z'abapangisa ku lwa Land Road kw'ogatta n'okulabirira ennyumba zo. Almutawa Enterprises Limited beerufu. Almutawa Enterprises Limited esangibwa e Nansana ku Hoima Road mu Nansana Municipality. Oyinza obafuna ku ssimu 0705 4M7 993 oba 0753 3M9 461 ne ku ssimu ya WhatsApp +973 362 388 59. Teweerabira Almutawa Enterprises Limited. Yellow Wood Travel and Tours Limited February no kwesiga okukolera ku nsonga za ticket ne visa ez'enjawulo ez'ensi yonna gy'oyagala ate nga tokolagana n'ennyonyi zonna. Oyagala hotel w'otuukira oba okulambula ku Dubai? Jangu ku office zaffe ku Loom Street, California Plaza, Level 3, office number 8. Tukubire oba tufune ku WhatsApp. E Dubai tuli ku Jamal Building 8A Street, Naif Deira, okumpi ne Mount Royal Hotel. Office zaffe zatongozebwa International Air Transport Association IATA. Website eri www.yellowwoodtravel.com. Kusema official najyo sinziro okubanga atotulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga atofuna videos ezifaanaganako bweziti najyo wangaira mu bitundu byensi nkubuuzaako nenkubaza okubeera nga atotegasseko n'olunaku olwaleero. Almutawa Enterprises Limited batunda poti ku kadde 10 osobola okubanga atefuna poti erina n'ekyapa kuba ku namba yaabwe y'essimu okusobola okubanga ate ebisingawo bifuna n'okusobola okugenda bakubaine nga bakulambuza bye banafa ba Almutawa. Kale banafa ba Lemfai bagamba nti gwe ali mu Uganda ng'omuntu ayagala okusindikira ssente okuva mu ggwanga erya USA, Canada ne Bungereza osobola okubanga ate okozesa banafa ba Lemfai. Lemfai bakutegeeza nti nno ekisooka basindikira bwerere ssente zaabwe okusobola okuzisindika okuzijja eri okuzisindika mu Uganda ate bakuggyako ssente. Ekyokubiri kye bakola bagamba nti balina exchange rates ennungi. Olumu osobola okukwata ssente olinagamba nti njagalayo tugambe $10. Wenokwata $10 n'ozimuwa ng'omaze okukyusamu kubanga okimanya yeetaaga emitwalo tugamba 3 nga mu giijo. Mugenda tuka ku exchange rate ya company erina okusindikira nga ate eri wansi wenomaliza nga ssente ze wadde ogendera okuwa omuntu tazifunye kubanga bano bazikyusiriza wansiko bagamba nti exchange rates zaabwe ennungi. Kyokka ate ekyokubiri osobola okusindika ssente ate n'okuwangula oba n'ofissaako ku ssente ndi bw'oweereza tugambe $10 30% ya $10 z'osindise ate bazisindika ne zikomawo ewuwo so kimaliza omaliza nga atadde mu $7. Kale bannaffe ba Lemfai bakule ku namba yaabwe ey'essimu okusobola okubanga ate omanya ebisingawo naye kakati okusobola okufuna ezo $30 olina okubanga okozesa koodi ya SAYMORE SAYMORE okusobola okubeera nga ate ofuna 30% yani bade discount oba payback gy'ofuna ng'okozesezza enkola ya Lemfai okusindika ssente okuva mu America, okuva mu Bungereza n'okuva e Canada mu mbeera efaanaganako bwetyo. Kale banaffe aba Yellowwood gw'ayagala okutambulamuko December atuuse ng'oyagala gendako Dubai kulambulako tugamba nti weetuli. Kakati banaffe ba Yellowwood kibagenda okuyambako kwe visa processing. Abagenda kuyamba ku processing ya visa okusobola kubanga ate otambula okugenda bajja kuyamba ko visa balina ey'abalambuzi of course ya mwezi gumu, then tulina ey'abasuubuzi namwe abagala okunoonya emirimu. Tetunoonyeza mirimu naye oba ofunye omuntu agamira jangu onoonya emirimu then tukiyamba ku processing ya visa bya myezi 2 then ne tuba ne resident permit y'emyaka 2 nayo osobola kubanga atogyefunira. Kale kuba ku namba y'essimu okusobola kubanga ate details zonna ozifunire. Kale mbaaniriza olunaku olwaleero abo bova okulanga lwaki tebayambako boys dormitory okugenda gundi bageseteze Zanzibar zaganye kati mwagala genda kayanja ka Kabaka manyi twafuna omugaggaawo bamuyitaani Amini
Idi. Tabani. Bamuyita Amini n'agamba agenda tuwaki sente era ne bangatta ku boys dormitory nga advisor soko PR. Ekyegeeza baali bakuwayiriza lwebaga nti wawaddeyo miliyoni 2. Nali si bangamba nti ojja waayo 2 omugagga Amini ankole ki ayongereko naye nendaba obugumu bwali lipazo nga bumuva ku mubiri yakwata omugagga wa Amini fa ticket ng'ate luseke nyamunyamu kikuuma bagagga edition neŋŋamba nti bwana ate n'ekyokubiri nga Zanzibar eyo ogiraba terinaayo eri bantu muteeka mutesi ssente mwe mugende olaba singa kati yabadde boys omutunga egenda Dubai ate yandikoze musano giteeka ku lyato kati musanze mugende kanja ka kabaka tusisinkanira awo embeera etambule bulungi kayanja ka kabaka sulambuliza ku bantu nga sinnababuuza message ogirabye eno gyevudde nagisindise akulwana Edward Sendi yali mu kutambuza bu video wange nga akola comedy amalo mukubirako promoter Sendi agala kutegeka yono Eddie bayagala kuntegeka bayafuuse Sendi afuuse promoter wange nga simanyi okitegeera sayi bagenda gwa nno musete ndio kusaba by the promoter nkubireko wano ku Sendi kino kiggwerumu neme kubeera awo ng'abanko Eddie andwanwana oba yafuuka di promoter wange tuyagala kulabisaamu aha sina buzibu njala kumanya mutima mulungi betwogere tukubira promoter agenda oteka comedy show comedy fair nzo kwayagala kuntegeka ku Georgina ate ngati erubya ku Christmas front page promoter atabango omugagga we Uncle Eddie ogamba otya sirina mutawana mukama yankuuma mukama mulungi sirubale kyera kyonna munaye webale kutambuza katambi kange yala kuntegeka ku Georgina butere Christmas ku Christmas sebo yagala oli mu promoting artist butere Christmas genda chikuba madano mu group ya entertainment journalist ninanga owereza akatambi ngamba anko sent agala kumpa kivulu today ukubanga eno omuliro mungi ate ba comedian be bali pokati so oyongera kakasansi nti comedy gwensobola eno sente ziganye tufu ate ngeno gyagejjedde gwe tolaba oli gwosharinga nti mutini nnyo gwe eri waliyo buli kaseera buli kiro nayiti wabaawo akagwa naye eno oba okyakola ate oli nayagala okubba YouTube channel yo ate bw'oyogera bw'oti ate abalina ab'emu ne banyiiga ate noyogera bw'oti ate abadduti ne banyiiga kati nogamba omuntu akoze eki kituufu kala ako Eddie waddayo mu bwa manager gwe nodda kwa comedian ojjidde ddala kuba manager nga tosibyemu era kakati Saimo oli under West Records signed by West Records ne waliwo omuvubuka bamuyita kyano kyeyo ku TikTok ekola ki eyatandise okuweereza bu vidiyo obwo Captain Creative webale taata bangambye obeera nnyawo ku yaya Captain Creative wakuyaya abeera nnyawo walyawo nnyo emmere yaya siye ne wandawula kale butubuuza ku bantu tutandika mu mbeera efaanaganako bwetyo kale mbabuuzaako ndi hazi kitunzi right wendi nnyo era nga ndi musanyufu okubeeyungako bitambulira ddala bulungi wabula nga siba nnyo siriya wano tewali balonzi zijjamu nekooti mbeere mugundi kana nedda nokulaga ku sente z'emmwanyi byebyakubizazaako ebyo mwanyi nedda naye nga wendi era ndooza nange mwendi munju kale yeah sula people's sula
Number 1 Sula. Buli wayingira mu submission y'abagizi be bamenya obutebe. Nze Sula flexible. Njako taata. Mvemo oluwombeefu. Sebo genda maaso. Nesibye okubeera wano nze Sula ebbanga Ezize enjeru. N'alabirako visi. engonga. Ezize enjeru Engonga. Engonga wendi togere ku nsonga ez'enjawulo. Engonga. Nze Sula ebbanga engonga. Kabuzi. Wetuli wano tulabe nga ebigenda okutambula. Nebigenda tamba. Bakulikeyo wakabako ne wa lutalo. Mukama mulungi. Kafusirye. Katusuubire gy'obakulisizaayo tekuli wabadde maziga nga yonna wabadde essanyu jjereere kubanga etushootingidde ebibadde tebinnabaawo. Naye kabakukasa yakola kano aka poliisi badde ŋŋaanyi. Waliwo omusiri waliwo yategeka ekivvulu ne yeesiba naye era tekyakola lwakuba tetusobola mugendamu kati ali mu nnaku naye. Ye Grace Nakimera yawona. Yawona kati pasita. Ayina kyaki pasita? Nasemba musanga ku international nga aze kulinga passport. Yadda na mugundi nyimba za gospel nti kati Nesi musumba. musumba, timufula musumba. Olaba n'aba sexually transmitted gye bali. Boyfriend we yafuka musumba. Boyfriend. Alexander. Sibadde mu ebyo. Alexander Rujja ebyamulimu wano. Lujja agenda ove Kampala nga mufumbo. Ekyo just kale mukwano. Ebbanga yabadde muwulu. Ne mama Lujja ebirevu bye yalinga akuze ebingi bwe bityo. Kati yabijjako Musumba naye kati. Naye musumba. Ayina kyeki mu America. Era ne kyaki mu California. Nenga ebirabo gye biri mu America. Bamwabya mu $. Nate nabbi omukazi ate bwe yagendayo yateteefuka musumba. Nabbi omukazi si muyite. Yayite. Ane ngamba waliwo mu nsinga ebirabo Lujja muyite. Ye muyite. Ate lwaki tebamuyitiramu ne Maaka ebabeeranga ekiro nayituredi. Maka ate yakola birala. Maka bali wa. Ali Netherland. Ali France. Ali France. Iwane mmotoka Maaka yagira banga tannagenda aluteza. Owai, mpozi kuli yali ajimuwadde Dr. Ludaman. Dr. Ludaman yagisika. Bane nedda. Omwana Patrick, omuntu yena wakwanga mmotoka nagisika gwa bamusoka ku radio lange. Tibajibbi. Kati bamanye bambi omusajja emmoroka bagimubbako kumbe nnyini yagitwala. Nega tunabuuza ku bantu abatulaba ku Saimo Official mwe bali kulayikinga, commentinga n'okusharinga. Kanso tumulese mwonoona wadde akyewombeese naye gye binaggwera. Ajja kuba asigadde mu crop top buno obusibe eno bwe buti. Njagala okubuuzaako ku musajja naye ga yaludde mu mawulire. Bamuyita nyoge yani abasiddi omusunsuzi. Nze abasiddi ye yaso bayina show bali ku top. Yakapapula sibimanyi. Ne bali ku top okwo walogayi bamuyita yayinangako show ng'akyaza ba comedian. Kati nga amanyi okutukyaza kati n'abaso yo nga mawulire mwali alemeddeko bana atobye nno era muwulira dda neera akyatoba kati agizeewo akyali musana atuwaagaliwo akyali mu ddungu lya mawulire togavaako nakirabye mu kalulu k'omu America abakadde bwe baga lipootinga kale bulijjo onna mutebi mulaba omuntu golaba atuuse ensonga ne wootawulira kyayogera kasi omuntu ateekamu kano onyenya nsasi Saimo ng'ali ku nsonga agikola bw'ati omanya ejja kugguka akati namuteera mulaba ng'agiiko bw'ati nemmanya wadde esigiwulidde gy'agamba ino bbanga egguse tusansa okulaba namuti ogamba otya obulamu bulungi mukama mulungi kale namutebe tumulina wano tugenda kunyumya council agenda kubanga atuwa saidi z'amateeka n'endaba y'ebintu wiiki eno erimu ebintu byendowooza nti obiyinako attachment first of all ng'omukyala then tulina ensonga endala nayo kyendowooza nti nayo ogiyinako attachment nnyo so tugenda kubanga naye tutandike ku nsonga y'omukyala ono vidiyo yanemanonza okulaba yanemu okulaba naye gye nalaba nga yeefaanaanyiriza kye yakola bwe nalaba vidiyo ng'omukazi agamba nti simanyi n'ebyannennyeeko nga bamutegana butezi kuba yamubuuza yamugamba kiki
obadde olina ebikulinnyeeko ngenda okulaba nga naye atandise okuvuga koodi eyo obadde ngaaliko omuzimuzimu ya lubaale wayi lubaale alabye gwe bavuga ati Yomwa obadde ngaaliko muwayiriza. omuzimuzimu naye the debate is omusango nga gwayangu ekyokubiri emyaka 35 kanso wojjidde wano kugamba nti mingi amakyago olunaku olwaleero amale mabirizi agambye omulamuzi yeetaaga kugobwa ekisooka engeri gyakwandolinsemu omusango n'emyaka gye yakoze eki ffe nga public tuli basanyufu ku kyamukoleddwako ffe nga public no of course public sife tusalawo amateeka bwe gandibadde gakwatibwa n'ekyokubiri osanga tuyinza okufuna ono yaliisiza nga ne vidiyo ekola ki erabibwa niwaliwo gwe bajja obwayiriza nga kakono mboozi yako notogizza musajja wattu tuli mukufiirwa kakono yagamba tuli mukufiirwa ate yagamba amusitamako tewali bujulizi naye eggwanga omuntu asobola okukungubagako muddembe negwe nga tuvudde ku byaki enkobe y'omuntu nange omufiirwa gwe basojja gubuulire omufiirwa gwe bawayirira newe buba kikukolerera gwe nkobe kinkobe ki namutebi as a council njagala osooka otuweyo gwe ngeri gyolabyemu omusango tulabyeko male mabirizi abeera mu buli musango but of course asobola okuba nga alina ensonga mu ndabayo ffe tuyinza oba tukozesezza obusungu bwaffe obw'abazadde n'obuntu bwe tulina nga tugamba kituufu naye tulabyeko n'abagambibwa okubanga maybe babayambako okutta ne babasalira ba 10 nolaba nga amaze okola ki omu n'atagimalako ne bagamba yeeyisizza bulungi n'avaayo ekisookera ddala tuvumirira ebikolwa bwe bityo ebiri mu kkowe eryo eno season simanyi lwaki but we have a lot of wrangles and issues around children abaana waliwo gwe nalabye yamukubye omukono ne kuzimba namuyisa bubi nnyo ogenda okutunulira ano nisha ayina ebizibu bibye kati tulinayo aliisiza omwana empitambi n'ebirala obusungu bungi nnyo and I think people balemereddwa okumanya how they to handle those anger issues okitegeera nti akantu katono nnyo kamujjako then they look for where to vet oba we bateeka obusungu bwabwe ekitukalubiri ekibi as parents as adults we need to find better ways and better methods of letting out this anger that is so much suffocating us okitegeera muve ku baana muleko tugulugunya abaana it's the next generation we need to be very very vigilant about that so on that issue omukazi oyo kubanga ye ekikye kyajja mu public domain it caught a lot of attention okitegeera everyone our angers buli muntu yanyiiga like reactions zaffe zaali ndala abantu baali baagala mulya bulere okitegeera but we need to be honest bino ebintu abakazi babikola abantu babikola ng'ojjeko n'abakazi but abavaayo ne bakutuusibwa mu mbuga z'amateeka be batono so it was a speedy trial because this one was convicted on her plea she pleaded guilty to the charges bagumusomera lwe yakkiriza n'atayononera kooti budde bwenzikiriza nesononera kooti budde ng'eriko ekibonerezo yes there is no need of going back and forth so kakati tumwebaza okubanga yakkiriza n'atayononera kooti budde first and foremost nzisa ekitiibwa mu kiragiro kyonna kasa kiba kivudde mu kooti kubanga be balina mandate okutuusa amateeka okwasisa amateeka however for this specific one public evuddeyo negamba wow but it's too much 35 years sounds a bit too much nyongero bategeeza nti woba ofunye ekibonerezo obango toli mu mativu na nsalawo ya kooti bakunyonyola bulungi nti you have a right to appeal oteekamu okwandibadde okujulirako munaku 14 nonyonyola na lwaki olowooza nti toli mu mativu naki na nsonga engeri yakwasiddwamu I'm very certain waba omukyalo nayina banamateeka bamuli emabega and ne waba tayina ba activists bagenda kuvaayo on that matter because fena nga abantu tusigala tuli bantu human rights are equal everyone has to be treated equal okitegeera before the law and it has to be fair and just I think that the sentence was really harsh
Machazi yayisiddwa mu kugezaako tudita abantu abalala kolenga ekyokulabirako titokiddangamu n'alowooza okikola lowooza ku myaka 35 baana egyakolezebwa kwono naye ndowooza kyageyinze extreme kyasusse omulamuzi yameze n'aluma obusungu bwabadde buli waggulu nze ndowooza ekyaletedde obusungu okubanga bwabadde waggulu ne tufune ensalawo bwetyo ensonga yabadde so fast singa gwade guli mu mikono gyo oza gwade gulina kuyisibwa mu mitendera ki sandi yawukanye na mulamuzi kyeyakoze because that is the procedure ogasigwe mulamuzi nga gwawolereza omuwala singa nze yabadde nga nze awolereza ye I think nandi pleadinze nnyo n'omulamuzi to find mercy yandibadde prayer yange enkulu nnyo wali mu kutandika okukkiriza omusango kyali kituufu kati omuntu yenna okwentalinga ebiseera ebisinga there is what we call remorsefulness mulimu abantu atula ne yeekuba mu mutima n'agamba amazima kiri nti yenze yakoze ebyo nabadde musobya si kituufu gunsinze ate mu Buganda tugamba gunsinze aliwa bitono okitegeera naye kati wano simanyi oba gunsinze yali ye bitono but then again banange tetugwamu ssuubi bwe kiba nga kizito gyali nkakasa ne family ye eri mugoberera kyangu nnyo bateekemu appeal that can be overturned by a superior court just it's a simple thing kuteekamu appeal nadda mu court ne bababuuza nsonga kize mukoleddeko appeal ntunga nange okusinziira ku nsala y'omulamuzi obusungu bwakoze eki bwabadde waggulu ne twebuuza was the punishment reasonable oshegeera yes kiki kyokka kyekirina okukolebwa kati baba other than that waba tewali appeal bino tunyumyamu ajja serving emyaka gya 35 kakati baba mvunalidde mu musamu omugundi ki charge sheet eraga is it torture bam committing mu aggravating torture something of that kind to be very specific charge sheet njinako copy kanji tunuleko charge sheet it's even an amended one sula cancer ina charge sheet goina ka video ngo mwana ekinyusi charge sheet yesoma bweti Namwanje Stella, a female adult aged 34 years, a Muganda by tribe, self-employed and a resident of Binyonyi zone Nyendo Mukungwe division in Masaka City. Statement of offense. Unumbaka mutuze wa mpuga. Statement of offense yagambye aggravated torture contrary to section 4.1 and 5B of the Preventing and Prohibition of the Torture Act 2012. Then nebawandika particulars of the offense. Namwanje Stella between September and October 2024 at Binyonyi A zone in Masaka City unlawfully inflicted severe suffering on Semakula David Yoram below a child aged 11 months by feeding the said Semakula David human feces and urine. Wow, that was very bad. So yeyo bamukyajinza ogwo. Singa omusango gwakwatiddwa bulungi olowooza kale gundi eri fair yandibadde mu myaka ng'emeka. Sulu mwana ng'akusikidde olugoye. Kye nandirowoozezanga ekituufu omukazi ono yakoze kibi n'ekibonerezo bambi kyasusse obunene tulowooze nti naye ayina abaana tulowooze nti maybe ayinza okuba omuntu asobola okubeera ne episodes n'oluzingamu oko katono obwongo nga you not in control of your mentality oba your mental capacity. Nze nandigambye emyaka gyandibadde nga munaana omuntu abaayi misana n'ekiro misana gyokka nga tebabala nako byandikoze emyaka 8. Bad black yali yemeka kifaanagana emisango gye gifaanagana sula yali ebiri yamalayo nesi yasoose tulina kesi yakafuta akola appeal nga 15 December 2014 waliwo ka video era akalabika ku mitimbagano ng'omuwala maid wewaka akuba omwana osi oyo bamita Jolly tumuhire yamulinnyako yamulinnyako mama yali asabira pastor bujinga yajja naawe obujulizi kati era bamutwala bamusiba emyaka gyali 5 kuli kumulinnya ku mugongo n'okumukuba
yamukuba omwana kibebi kyali kito myezi ndoza yalinga 18 bamusalira emyaka 5 nasavinga nikati wakyono giri asatu so kali obuzibulaka buli kulooya sulali oba otandikira mutunga tugira kimanye mukaba kagenda kuza emyaka 10 nga kokola muziki kati nakuwagenda okujaganyiza enzimba z'okufuluma 8 Novemba kalenda hoteli amakinde ku mutwalo gumu byebyo emitwalo 2 emmeeza ga 4 ga 10 Novemba NNCT Mitiera ku mutwalo gumu byebyo emitwalo 2 emmeeza ga 4 emyaka 10 egyakabako ng'akyakalanya siteegi ebisigadde 2 ne mukalanga akaddako kati ekisookera ddala ekikola ekyakoleddwa ku mwana kibi nnyo nze nalabye vidiyo mwezi yanyu nendaba vidiyo sagala kunnyumiza nti yabadde bweti ne bweti nagirabye vidiyo kuba yasoose paka we yasembedde ng'amuliisa ama egg live ng'amuliisa buli kimu kye yamuliisizza nga yeekwata vidiyo kye nasoose okuwakanya mu byo okulaba omukazi oyo ng'avuddeyo ng'akoze statement ng'agamba nze simanyi nakyambadde ku mutwe obwongo bwange bwalowoozezza ebintu bibiri ekisooka kuyambadde ku mutwe nze nga nze yalabye vidiyo eyo ate naddala nga byabadde nyendo mukungu eyo nalowooza ebintu byabadde nga 2 oba 3 ekisooka omukazi ono ayinza okuba alimu enkola y'akalogo kalenzi kubanga omukazi maama w'omwana azaala omwana yavuddeyo n'agamba nti nze bulijjo ntambula n'okutambula ne mulekera omwana wange kati simanyi wagwe mundi ogusoose ng'abadde amukolako ebikolobero bino oba bulijjo alina ne byamukozesa infact twatuse ne time ey'okulowooza nti omukazi ono bagende bamukebera omusaayi bamuggyeko ayinza okuba mulwadde ng'omwana yamusiiga dda maama w'omwana takola ki netibagambye mulwadde nga tamanyi mulwadde ekitegere era kibadde balireetingako kuli tesimanya mulwadde alina obutugamba nedda bannaye obulwadde ffenna tutambula nabwo kati ekiki eky'obulwadde maybe kati okumusajja gino emyaka emingi bayinza okuba basinziddaawo naye omukazi ono ayinza okuba nga yabadde alina ekizibu like mmanyi abantu bagenda nnyo ku basawo abaganda Simon ng'alinayo ku musawo gye yagenze n'amugamba onoofuna omwana ow'emyezi 9 n'omukolako emikolo bwe giti ojja kubaako mu Mpitambi balongeramu sijja sakuyinza omuyimbi emakindi gwe balogera mu Mpitambi nga watuuka ku stage aseka busezi ate waddayo mu katebe ng'atereera oyo naye gyali wamma n'ennyumba obutagwa bagituka oteekamu emuwumbo ozimba ennyumba neetaago nga tonaba kugiggala oteekamu egundi bwe ziti oba tunafuna kano ke baagambanga nti nno oli singa ajja n'ateeka omuwumbo wootagwagala n'okusalamu obugiriti oba omusazi emabega kikola oba omusazi atandikirawo okukulukuta nene naawe natandika okusala mugutandika bagamba nti ye banna abaroga bugayaavu yalina gwe yaroga obugayaavu ng'atuuka ku microphone ya studio n'agamba ze kola ki mumpa akabanga n'afuluma n'agenda mugira gyali mu kizungu ne bagamba yali simabeera mukono 11 yani yali avaayo Siza wasitwaka so anyway ebyo nawo bigategatamo mukazi nayizo kuba yagenze ku musawo kuba tosobola kungamba nti omukazi okusaba byayogedde simanyi nakyantuuseeko kambuuza amagi yalaga mulisa agalisa na jjiiko to describing a video yamustamyeko yamustamyeko bwanenga mwalabye ebinene okitegere omwana nakulukutangaza mukano nawe akimala sula thank you so much thank you so anyway omukazi ono ekikolwa ekyo kye bamukoze kimugwanidde nze nga wendaba kubanga toyinza kuddiza mwana muto myezi 9 kumuliisa mpita bani abaana bano abato tulina okubawa ennyo ekitiibwa ate ne bazanye n'omusajja oyo yakutte kubanga okusiza ku story eyo oyo omuwala yagenda ku mobile money kusindika ssente kati gayo oli gwasindikise ssente n'amugamba lekintoza n'amuggyako essimu wekulaba ka vidiyo ako kati n'akasindikiro oli omulala ne katuuka ku mama w'omwana naye baayite bajja kukalaba eteze kaali mu simu ya mukazi kali mu simu ya mukazi era ye yakakwata kakati nze kyembuuza wano wakinkugambye nti ayinza okuba agenda ku basawo abaganda ne bamulaga jasi bintu byokukola ki okwerogoza weebityo tosobola kungamba nti walina ekikyamu ku mutwe nga wamanya kamera ye baginyiga ne weekwata bulungi nnyo ng'opamira omwana w'omala n'onyiga stop n'osevinga omuntu ayika emmandwa ku mutwe ebintu ebisinga batabimanyiiko akitegeeza kimutemba nga tamanyi omuntu era atamanyi n'essimu aba tagimanyi fe tulabya n'abalalo bangi tutambula nabo mu gundi mu kkubo naye waliwo omulalu ng'asitamya wantu ng'oba ayonoonyeewo n'amala n'alya so ono omukazi yabadde n'ekigendeerwa ate ogwo si gwe mundi ogusoose ayinza okuba nti yabadde akola emizizo gino ku mwana ng'eno yabadde stage esembayo ng'alina n'ebirala bingi
byabadde takola bye tubadde tutamanyi nti abadde abikola ku mwana oyo naye kyannaku nnyo okulaba nti ebintu bino ebize bikolebwa ku baana abato kati ate bikyagenda mu maaso n'okweriisa enkuuli emyaka gye bamusalidde na mitono abantu bato tubadde twetaaga na bakubaganyako birowoozo kubanga esooka ye tannaba na kuzaala tanazaala talina mwana nti oba ali awo nti oba alina kati ate awalo something to debate kuba omukazi ali myaka tali myaka nga 35 charge sheet eraga 34 kati kalali asaze nako kati omukazi bw'ati alina okubanga ebyo ebintu abadde abikola nga yagenda ku musawo n'amugamba waliwo emyaka 3 nawe giwajjako nga waba yagenda ku musawo namugamba kati obanga alina oba noonya bugagga oba noonya kuzaala biki n'omugamba kati genda okole bino we bati ku mwana nenze omuntu omukulu ali mu myaka 3 Osa kungamba nti wakoze ekikolwa ekyo nga tolina kigendererwa. Sula ono yakoze bubi naye ne maama w'omwana n'abantu banange we mumala ofuuka bazadde mubeeko ebintu you out to live certain things. When you become a parent and be an intentional parent. Mama abadali. Okitegeera kye kibuzo kyembuuza ono yakoze bubi ekyo tewa ne sitaani yagumusalidde dda okitegeera nti oli mubi. Kadi omanyi mustani alina abantu beyegaana ne sitani oyo yamwegaanye nanga ekyo nange saaki mama yagambye nti oyo abadde amumanyi babeera mu kikomera kye kimu ng'agenda gy'agenze n'amulekera omwana olwo olumanyi omumanya abantu baluveemu era kino kyamukanze na nnyo okulaba ng'ate neiba bujo gwalekera omwana alaba ng'ate ng'omwana amufaako na nnyo ng'owuwe. Sula olwo olumanyo mumanyo lw'abantu gundi mumanyi nakula naye biki ku mwana wo be as protective as you can. Okitegeera singa maama ono tiyalekerera tiyagala gajjalira buvunaanyizibwa bwe singa tetuli wano. Okitegeera sitaani mulekeraawo mukemaake abantu balina ebiyisa byabwe abantu bayingira mu nyumba bafuuka birala. Ugambe yamusitemako nga wowereza kazindaalo Majiki omukazi omukulu bw'atumyaka akaza tumwetano gajjudde infection awo wennyini awo we wamusibisizza essaawa eno bw'obanga oli mulwadde nnyo katugeze nga olina akawuka oba oli musajja oba oli mukazi oba oli musawo nga wadde gwabadde asinga okujjanjaba abantu mu Uganda gwe kasitogezaako okukola contamination eyo oba ogezaako okulaba ng'osaasaanya akawuka ako mu ngeri yonna akalabba baakajjawo yensonga lwaki kiri mu hafu kubanza ntunuulidde abantu bali abaakalabba abasinga nga babawa myaka gyabwe ndaba buli azza omusango nga waakalabba bw'aba ayinaana bamusiba 8 naage bw'aba ayina 8 bamusiba 8 ekirala so they assume nti emyaka gyonna gy'obuzaayo okufa so omuntu ono bamusalidde mainly ndooza kuba nti kyava mu ndaaye ne kigenda mu mwana oli so bapimapimamu obulwadde bwo n'ebisigadde byonna tu nze ndowooza abantu bamanye nti ensi yabakoowa ng'oyinza okubeera eyo ng'oli maama wa mwana naye ng'ensaalwa y'amaanyi nnyo mwabo b'owangaala kubanga ensaalwa eyo nze ngirabyeko ku bantu bangi nze nali ndabyeko omuwala nga era aliisa omwana obubi naye ye mu sitayiro ya gwe mu balakisi ey'entinda nga tuli batototo ekiwala baali bakiyita Farida kati nakigenzi naye yagamba nze noono Farida kyekyafa kye baaliisa kyaliisa kyekyafa alina okufa naye ndowooza gyali have taken like 20 years nga sibalaba naye nga mukulu kakati yakwata ku ttaka n'asiigawo n'akana mama wakansumbuwa nnyo nsobola n'okkaliisa we konoonye lwakuba nti kyali kya mwana yayoolawo bulungi n'engalo n'asuula buno obwasigalawo n'abumusiigasiiga mu mumwa n'obusungu bungi so abantu betulekera abaana abo gwe wadde omulaba nga akwagala ennyo naye gwe manya takuliiko ayisaawo bibye so omukazi oyo sinaddogo nti yabadde aloga ayina empalana eri serious ku mama w'omwana oyo tujja kulaba abantu abamu nyinza okuba nga olina kye wankola neŋŋamba nja kukutereka nkufune naye abantu abamu abagezigezi era abatemutemu ennyo abo we batyo
ayina kwesembereza bw'akwesembereza n'alyoka akujjako kyokola ki ye kyayagala okukolako. So nze ndowooza maama w'omwana oyo balekerawo n'obulagajjavu. Omwana myezi 10 si kirungi kumala gamulekera muntu gw'otategeera. Ye taata ali ludda wa? Si kirungi kumala gamulekera muntu gw'otategeera. Kubanga taata ayinza okuba nga kati yazunza maama. Kuba ekintu ekyo mbadde simanyi. No, sobola ogulire. Taata atali wa buvunaanyizibwa. Maama abeera olumu abakyala abeera forced okuleka abaana baabwe kubanga kati yalina okugenda onoonya amata g'omuki. Kati taata ng'ali eyo ku booda baddamu dda ne bamuwasa. Ekyo kya mirundi ebiri Saimo bamaama okunoonya kibakakatako kubanga era n'etteeka lino erijja ery'abafumbo n'ebisigadde ebimu ku birimu obuvunaanyizibwa mugenda gabana fees baaba bugabana sayidi na sayidi tekyaliyo bino nti omwana wa musajja akadien kanene mukazi biki ebyo bigenda kujja nga mwenna mugabana. So maama ayinza okuba yanoonye naye kaliko oyogedde akasembyeyo kakulu nnyo okubeera nga taata oba yabaatisa mu mukwano gwa nakyo nakirowoozezzaako abasajja bakwanira ddala ku mizigo kubanga bw'otunulamuko ku basajja tusirikira ebintu bingi nnyo ebiriwo ndoozamu bituyigiriza nnyo mu musango gwa Haaji ogwo abantu basirikira ebyama bingi ngamba kikuleetera okwagala omuntu kubanga oba bw'oyagala abawala babiri ab'emikwano oba abakazi babiri oba gw'omutemu asooka naddala nga kyankutunyo kiri awo wekikyo weekukutiza ate omulala omuyita kwanze nalinako wakamenti wange gwe nakolanga naye nga ayina ekiwala banyina tuli banyinaze abaana beerira mu mwannyina gwe era nga tumanyi abasajja baliira mu mwannyina e Kampala wano naye nagenda ka abruptly namanyira okutomera oluggi n'omusanga ku mukwano gwange abamwanyina mu ntebe atudde ku munenga yali manyi tuweereranga tuli bato nnyo banyina ne banyina naye so abasajja tulinamu yamwemu ya baluteza yennyini eri naliko nga ndi mu 6 ekolola SSL nga tusoma twali tuzanya nnyo hockey erugogaawo naye nga tulina waliwo club eya Weatherhead nga ffe tuli mu Sadolin. Club eyo eya Weatherhead yali ezanya nnyo hockey mu Uganda naye ebimu ku byagireetera okusereba bakooki n'abaali bagikolako kwagala ba Luganda abantu ababiri nga ba Luganda bulungi era abawala ne beetigira na bulungi naye nga ate buli omutayagala kuta era bamaliriza beewalanyi ne kireetera so abasajja tulina omuzoogo gw'okwagala abantu ne ate nga bawamu so nga maliriza nze ndowooza nti omukyalo ono ekibonerezo ekyamuweereddwa tekyasinzidde wali nti yaliisizza omwana ono empitambi n'ebisigadde wabula status ye ng'omuntu mu bulamu bwe health wise si ntuufu nnyo. Ekyokulala mutemu yennyini kubanga yabadde talumya mwana kitegeeza maama wo oba lawyer akimanyi maama wo lwamukwatako poliisi esobola okukusibiraako ti olaba osaaye embuzi y'omuntu oyo kitegeeza oba kubanga omuntu oyo yaliwo bano bantematema bitooke ntematema mwanjitizi equivalent to murder bwekiri ebasiba lwakuba nti singa woosayidde ebyo ebitategeera kitegeeza oba kukwata ku nnyini byo kati abakukwata ku maama w'oyo n'amufunza bulungi ne bakanyama be ate maama ayinza okuba yandiridde bingi n'okusingaawo kuba nali ndabyeko mu lumbe emitiana eyo abantu babaliisa empitambi batamiivu batuula ku waliwo gwe banyiiza munnaabwe wamatuwe nze sikyadda mu mmere ya lumbe abatamiivu ogera mu lumbe sina abatamiivu ba mukwano ku kyalo bakiyita ddanya emitiana eyo bali eyo mu lumbe ndooza ne beenyiiza munabwe n'abagamba kambaleetere emmere
n'agenda n'afuna omuwumbo ogw'emmere obulungi ng'omuwumbo mulungi ogw'amatooke kati n'addira wali wakati oba yamukuŋŋaanya atya n'amuteekayo wakati si wano weeba n'amulabira amangu ndowooza bana ne batandika okulya eri banne n'abawa omuwumbo n'abateerako n'ennyama nnyingi nabiraba n'amaaso gange batandika okulya kati ndowooza nga balya tulye emabbali tugenda olaba kagurupu wali eri katandise okwemulugunya nga tuwulira byawunya bamaliriza nga nno akawumbo banaatera n'okukamalawo naye ndowooza oli nga yamumikisinze omwami oyo naye we bamutwala ku poliisi yabeerayokko naye tisaawulira we bamusalira tweyanze naye baate baŋŋambako omuntu laddu weemukuba bagamumetta yenna ekyo kyaliwo waliwo kabaka eyaliko wano mwerabidde erinnya yali mu Buganda kabaka oyo abantu baali tebayina abantu nga tebanayiga bya ttooyi nnyo kiri awo nga bagenda bamansa kumpi buli wamu kati batuuka obudde kabaka oyo ne kimutama kati bwe kyamutama ayina engeri gye yayisaamu so abantu abo yabatulugunya nnyo olw'okuba nti bamansa ng'empitambi buli wamu kaakati kabaka oyo atuuka akubwa laddu ku kyalo bulamu kiri samweya ndowooza oba Bomboroodi awo nga bamugamba nti eri empitambi gye wali osinga obutaagala omuntu akubiddwa laddu omusawo akuwonya alimu ekyekifo ate alina kumukumetta olyoka owona endowooza eŋŋombe eyo we yava kubanga kabaka oyo okuwona bamusiiga bbi yenna era n'awona naye tosobola butawona kuba ewunya ne bw'oba mukomova kasi munafe gwemmanya ali mawulire muno addemu ebbanga ddene yatamira ku Jinja Road awo walingawo ebbaala bagiyitanga amnesia dako siyadda nnyo togifuula nanywa ne kati wakati mu kumutaasa kati wakimutaasa saa mwenda gwa kiro omukadde alina okumuwa akakebe kagundi kalwaliwo ne baleetaawo gye baakajja n'akakomerera n'akamalamu bakajja kwani munne yali omukadde mu industry bakajjako munda awo munene ate olubuto lunene bakamujjako omwenge ne gumuvaako Katonda n'amusaasira bw'atyo era singa si musulo gwoyo mukulu amunisya era buli wamusanga amwebaza nnyo togattulula ate bali ebbala nga zirina bamemba ebbala ina memba oba olubuto owaaye kyeza omusulo gw'omukulu oyo guwonyeza ddala era buli wamusanga muka wanyamba kamukubako wa thanks a lot for your urine mukwano gwange challenge mukubi wannanga mukadde n'atubula naye agunodde emirundi gyesira bannange neze infection ezire Kampala eddagala eryo kasirye president bamuwonya olaba story engezo ye video sisobola girabako wadde seconds ebbiri olaba ndoginyumyako obunyu byafulira ndeseswala kati simaba bansobola okubeera fair judge eri omukyalo oyo nze nsobola obutabeera fair nomanyi tulina eŋŋombo ze tukozesa mbu emiti emito gyegiggumiza ekibira naye ekibira tekisobola kubeerawo nga kirimu mipaapaali nkiwulidde ku ono ng'agamba nti kati abaana baba bagenda ku esifo mbu babateerayo abiri aga advance ffe ebyo tebakituteerangayo kitegeeza tukimanyi tuli mu kukuza ki tuli mu kukuza mipaapaali ate gye twagala giggumisa ekibira kuba ekiba nga mutuuse n'obbasaasira mubawe makisi ez'obwerereze mutaagabanga kitegeeza something is no nedda ezo makisi ziva mu assessments babigattagatanga batyo bwe batandika okukutetenkanya kitegeeza musirabaasa empya katonda musirabaasa empya jukira luli omwana badde asobola okujja mu endi n'akikuba n'akola ki n'agenda kati waliwo gye baateekawo gye bayita tulina nniini gye bayita liini ndowooza learners identification number bacreatinga poto kakati omuyizi olwo kigenda tuyamba okujjawo abayizi abajja ne bayita ku last ki bagenda bafolowinga omwana be bagulira omuceere
ba academic assassins masomero gakula omukyere utayasanga yabiri why tuyatuya musira basi mpya asiri olaba ngako we tubera ku university ne mba ne coursework okitegeera it's bajja bakwasesinga tuwano waita bot ogenda okola finals nga tugatako bukazi ne tugana tupass mark yabadde ku 60 oinako nkaga mu 5 overall okitegeera tubayiye tamanya naye okuyiyako bwe kugenda okuva wawa okuyiya kwa kasirye kuli wano wokka nti okutuuka kati ne saawa eno nebwesabaliza otuseezo amasomero agamu tegannakola tezinagendayo kati bagenda zijjawa bagenda kuyiyiza abaana waliwo era olaba buli kintu kyonna mubamu obunafu abasomesa balina obunafu bwabwe nga bulijjo naye ate nze nkiwagira abaana okuba ne makisi ezaabiri olwaki omwana abadde taali mu kwatendinga tolina bwozimuwa you cannot defend that by the way nkiwagira nnyo olaba ekizibu kye tuyina eddembe ly'abaana ddyo lirabika tubadde twalisuulirira twagoba nnyo akawogo ebimu ku byawanguza President Trump mu America kwe kugamba abantu nti ye bw'awangula agenda kuggyawo abantu abagenda mu masomero ne balowoozesa abaana nti oli muwala by mistake oli mubiri mukyamu kitegeeza nabo kennyini ennono baadde bagivaako ey'okkuza abaana mu buki mu butuufu kati bw'otunuulira na bino ebiri eno ojja kwekanga omuzadde bayinza okugamba nti oba yabadde agenze kukola oba yabadde akola ki ne bwe kiba nga tulabyeko n'omuntu asobola okukeera ku makya omanyi omuntu akeera ku makya n'akuba omwana mu myezi 18 oyo naye aba mulalamu okitegeera kati bwe kiba nga tulina abantu abafaanaganako bwe batyo mu society omuntu n'abanga wadde akimanyi ate asobola olekera omuntu omulala omwana we kitegeeza waliwo ekikola ki ekiba kimusindika okitegeera kati omwana ono agenda kukula nga ewagambye eti zaake mukaawomu olw'embeera ebadde emitiyano liryanyumiza omwana aba agenda kukula mu bulamu obw'okukola ki obw'okusaagiranga munafu bw'okigendera guno omulembe gulinamu abaana si bamaanyi nnyo ate n'empisa tebakola ki tebalina kitegeeza wakati awo waliwo gaapu emiisinga okitegeera nti omuzadde asobola okubeerawo ng'abazadde bonna obalina naye ng'ate abazadde bonna mu mwezi oyinza obba obalabako omulundi gumu maama ali mu kuyiriba ne taata ali mu kuyiriba kati wakati awo kiwaliriza oli okusika aleeta omukozi asikole ki asigaze omwana ndowooza alabako nga bakola ripooti ku bakazi buletu kwe bayonseza abaana tebakyayonsezaako ddala kati omwana tomuyonseza abadde awo yeekuza yekka bw'omaze n'omuleetera ekikazi kati wagatta obutaayonka ate ne kimukola na bino ebirabo botusi bamukubyekubye kati buyo babaliisa n'empitambi ogenda maliriza nga result sizogyeyo ki si nnungi okitegeera Sanyuka TV esemaga 13 kuuma showgrounds ekuleetedde emyaka 25 egy'amooti kamoto mbalanguzi gwe bayitanga bugiwugi agenda kukyamula emyaka 25 gy'amaze mu kisaawe w'omutunulire ye yennyini komedi anti enantamiga komedi eyamutandikawo wano mu ggwanga emirengo saa 12 nga giggulwawo okuyingira emitwalo 5 vip emitwalo 10 emmeeza y'abantu 8 miliyoni 3 ate platinum tebo ya miliyoni 5 gula tiketi yo ku next ticket app oba ku website oba ku 0779 880 339 biteedwa mu sente Uganda Manufacturers Association, Simba Automotives, Sanyuka TV, bitegekeddwa Cyclone Event. Mbalamusizaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings. Ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku bitaala. Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kennyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga ate ffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga azeemu amaanyi abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. ne kati okirina kuddayo ku ffe collective effort ng'abantu abali mu society era omuntu oyo eyakutteka vidiyo yako n'akapaasinga ono yakoze eki yakoze bulungi kati gwe omuzadde ali eyo bw'obanga ddala olina amagezi olina kirabirako n'ogamba naye abaana bange bendekeewo akagwe mbaleka naye bali seefu naye okitegeera
si kirungi naye tugenda tuka ekiseera ng'omuzadde okulekera abakozi abaana oteekeddwa bane spy kamera mu nju obeeko woogitega at least omanye mu lunaku olumu abaana bo babeerawo batyo kitegeera bagenda yigiriza abaana bammwe emizeezeze bagenda bakola katulina guli omuze ogw'esodoma nagwo ojja kwekanga ng'omukozi asobola okujja ng'alina ebizeezeze ebye n'atandika obiyigiriza omwana masomero gye mubasindika kati abamerika bali mu kulwana na bijja mu masomero olowooza ki ekiri wano bizenga ne biwulikika nti omuzadde yejjako omwana amutwale ku ssomero bamugroomingire eyo kati ate nayo n'asangayo omuntu nga wamize mirala jjukira omwana omwezi akulaba omulundi gumu talina connection naawe nti anayogera naawe ogenda omwekanga okugamba nti oyagala okukubirira nga kyayita dda eri emize egitakola ki egitamala gagenda we guba nga gukoze ekingaguzi okitegeera katulina kuddayo ng'abazadde ne twebuuza abaana bano be tuzaala be tubalekera bo babayisa batya kyobala nze nenzikiriza eyange ngamba nnyo omuntu waba tonnatuuka kuba na buvunaanyizibwa bwa taata oba bwa maama tozaala ozaala ki ogenda kuzaala omwana gwe kennyini otufuukira ekizibu lwaki omwana wo omukuzi obubi agenda beera part of the society problems emaaso eyo kati waba nga teweesobola mu butuufu nga tolina busobozi tolina budde bugenda beera mu bulamu bwa mwana buladi tewandizadde wandikirese okitegeera yambala akapiira ekyasobola okukikola naye yambala akapiira yambala obupiira kimanyi saimo yaganye ebitu byamusuwa ku musuwa ne mugenda tuzaalira omwana bambalira kyekyabalirayo mbeerako ewalala ssebo sebo nyonnyola ensi ate embeera nnyo naawe okitegera sayimu nze ebimu ku bintu byenzikiriza ebitaana okuleetebwa mu eryo etteeka lya famire bajjemu kiri ekyo tugamba nti okukebera abaana ate olina kusaba lukusa bateekemu ekyetteeka ku muntu okuzaala ng'alina ebintu byalina oleeta ng'ebisaanyizo wala sayimu abantu bali mu kuzaala abaana bagenda nga tebasobola nakukola ki tebasobola natwala buvunaanyizibwa ne mubeera n'omuvubuka ku kyalo nga manyi yazaala muwala wa gundi n'amusuulawo n'agenda ne ku wagundi n'amusuulawo n'agenda ne ku wagundi ng'omuvubuka ogwo ayina abawala nga 6 ku mulirwana mubamanyi abazaalamu n'akola ki n'abasuulawo kyokka ate n'omusanga ng'akwana n'owagundi eyakava ku yunivasite okitegeera ng'ogambo b'ekyalo kimukuŋŋanireko kimukuba embooko kati omuntu obwo alekebwa n'azaala mu nzaala etali ya buvunaanyizibwa nabali mu kutoba okuba nga bagenda okuba nga balabira bagenda kukoleramu ki ensobi okitegeera nga maliriza ku nsonga eyo sayimu nafuna omukisa ogwogerako n'abaana bangi abali mu Middle East naddala abawala abasinga barizawutu ba spam donors nti abasajja babazaalamu abaana ne bagaana obbalabirira n'agenda eri akole ki akole kyokka ate bw'atandika okukola lino evvubuka nga likomawo jjukira limuyinako attachment we limukola ki we limukwasiza abasinga amaliriza ate ssente amaliriza alisindikira lino kuba lye litaata ly'abaana nadda nga talinaawo wadde n'ebya nga ne kyebaali bagandi kyebaagala opulaningira omwana ekiyayi kyakikola ki kyakitwalo kitegeera gayo oyo n'avaawo nga talinaako wadde kapatishment kafunye society neetamuboola amateeka ne gatamukwata kati ono omuwala n'asigala nti machazi yagenda n'asaddako emyaka gye ebiri era akomyewo ali muki ali mu gaapu yemu okitegeera tetusobola kuba nga tovasinga society bwetyo kiba kitegeeza abatukulembera baba balina okubaako bye bakola ate ng'ebimu bigenda kuba nga byakwasa mukono gwakyuma si byaddembe waliwo ewantu wetugenda tuva togenda kikkiriza tuli mu society nkeera nengenda nenkola ne peaceful one nagenda nakola in between there tuyinawo a little one okitegeera kakati wana mufunye ebigambo bikuuma abasajja totuuma bawo peaceful one nga kuba that is my assessment opposite ya peaceful eriki kakati opposite ya peace ngamba njagala bali babbawe bebakuba no babafunire oliwo omagenda yayizo tubabbawe peaceful gamba peaceful amaze okukola no guys let's be serious on this issue nze mbadde nteesa bwenti because the problem we jam society ensonga laki tutula discuss nga ku nsonga zino kuwaako birowoozo byaffe then tuleyinga solution kyono yasibiddwa naye tuli mu society nga abakyala bakola n'abaami bakola ne tulina abaana be tulina okukola ki okuza these are children we are supposed to groom into better people okitegera actually better people than what we are today okitegera kwa ffe tukoze ensobi eziri feto nyingi nnyo what am I trying to get at I am saying
institutions ez'enjawulo ba government, we call upon you tutekewo home care ez'abaana eziri authorized, okitegeera lwabeerewo criteria ey'okulabirira abaana kwa mulimu abantu ng'omukozi amutya sista wa amweraliikira, okitegeera nga tusigaza ki because katuli we at a point of no return. Mulimu omukazi ng'agamba nze ngenda kukola, okitegeera mulimu omusajja naye agenda okugamba naye amazima wemba siriiwo, omukazi ono ng'abeera waka mu butungulu na nnyanya eva, okitegeera in that gap twetaaga home care. Abaana boyogeddeko abali e Saudi Arabia n'ewalala baleka abaana baabwe bananga abaana b'abaana abo balaba bakola ebintu basenga bakojja baani muve ku bino ebiri wano bye tunyumyamu batata bibaka n'abaana baabwe babrother bibaka ku baganda abalya. This is real talk. Abantu bibakiddwako abantu nga they are under their care. Nze ngamba ngende Saudi nandyetaazewo home care ng'eri mu mikono gya gavumenti mwendeko omwana ne mmanya nti njasindikanga emitwalo 25 buli mwezi omwana abeera awo something kati that is a special unit. Abajjawo batya, that is the question. Ngamba omwana nga muzadde we waali tamweganye tamukoze eki namutwalayo tugenda kopa ebintu ebimu bazungu ebirungi ebibitu bibalekere, okitegeera tuve mu bino omuntu nagulawo ennyumba ye nagamba kati eno ddomu y'abaana tali licensed tomumanyiiko ne bwakatuga tolina gy'otandika muloopa twetaaga ekintu kino kibeere regulated. That is where I'm heading and that is my submission. Tuyanze naye nga tumaliriza byonna aleza tukizigayo ekintu kimu. Society emalidde ebiseera bingi ng'ebulirira abaana ab'obuwala and trust me bawuliriza naye abawala women contribute only 40% ku decisions ezikolebwa, 60% eva wamuki wa musajja. Omusajja ntateekeddwa buki abalenzi abasajja tetumanyi naddilwe wandi baddozaala public ensi tegenda kutereera nga abasajja kati balinganga baki bakazi kubanga Simon nze neemanyi sente mmeka zenfuna zisobola kunnyamba ki ngaawo sinnalowooza nakubaako gwe nnyingiza mu buki mbulamu bwange. Olunaku abasajja tunatandika okubeera vigilant towards kuzaala ng'omusajja eriiso olikanudde bwe tuti omuwendo gw'embuto gugenda kukendeera kubanga bambi n'abasajja abamu atuka time n'abeera ovawere mudi nadduka nga naye yennyini teyeesobola. Luno muleke nodduka kyamazima nga nawe wenyewe wulira tukola ki yeso andaba jagamba omusajja odduka otya naye osobola okukola ki okudduka kati osobola ofunisa omuwala olubuto ko olwotumanya nti taata we wa amagye so kati nze nsaba n'abaana ab'obulenzi bongere okubeera involved isooka basooke beeyagala ennyo tubeere kitundutundu ku kuzaala kubanga omuteri mwana ajja nga tokola ki nga tomanyi abakyala basobola okuzaala abaana nga okufuna omwana nga tamanyi naye amasajja ozaala omwana ng'omukoze omukyala nga muto yakava mu ssomero naye bw'aba akuzeemu bafuna osobola sayimo okwongereza ku ekyo katono nnyo waliwo n'abakazi ennaku zo nga bye baagala okutuzaalamu kale eyo kesi ndala kizibu nnyo omukazi okwagala abasajja abantu tebagiwa nnyo obudde omukazi asobola okubeerawo ng'agenda myaka gye kumpi 3 agisiza namu nakati nkoze ntya bali n'abaawo ntya nze nga sirina kaana sula okitegeera aneka kiri bwe kiti waliwo omukazi ayagala okukuzaalamu nga sente azikola ki nga zirina mbudyakka kati batandika kweralikira kwa biri bwesa so naye challenge eriwo olina omukazi akuteeka ku pressure ayagala kuzaala naye yennyini airtime amujja kuggwe gwamusasulira TV n'omusasulira omuzigo n'omuwa transport naye kimumbiri njala kuzaala ki mwana katugenda okumaliriza nga naye bw'ofunamu ekikunyeenya bwe kiti mulaba abakazi abamu balowooza bwe bati sorry to take you back okimanyi mulimu omukazi akeera ku makya n'atuula bw'ati n'akubala n'agamba manyi wenzaala musayimu omwana mba maze okuinvestinga mu bukadde okitegeera this is how women think. Omukazi akeera n'atuula bw'ati n'akuba ekifaananyi ky'omwana gw'ayagala nga nze njagala omwana nga wamagulu wegati nyaga mwana nga muwanvu nyaga mwana nga alina amaaso bwegati ekindi abiwulate tebaba imagininga kakati gye bali lwabutagamba abakazi akola background check n'agamba family yo n'omusajja bonna basuubuzi okitegeera abakazi balina ebintu bye baagala okumenya weebwawe nze mmanyike yakola omukolo kumenyawo kikwa waka omukolo gwajja okitegeera ng'akikutuddewo kakati n'agamba
okufana obutanyagwa ngenda kuzaala mu musajja gundi najja ne yeetega n'omwambala waliwo n'omukyala gwe mmanyi yawa omusajja sente amwanjule ebyo bingi yawa omusajja nze nalabako neyeewa amahale n'agabala bw'ati nze waliwo omukyala gwe mmanyi yali ayagala okwewa ekirabo kya birthday n'agula emmotoka ye n'agiwa manager n'amugamba jangu onfuuwe emmotoka management esiimye pressure ziri ku competition bambi bakazi bannange temweteeka ku pressure it's okay kale Vanessa nsaba tuveewaawo wakyenda ne shiba alufunidde kwana owaaje kyemuto tagaweza gaweza iba ne mwala baby shower ya Shiba Canada dalabyo obwana nga besaze obuntu wano wetulagala tugenda kufamu nalaba abaana mu baby shower ya Shiba ngaba ne Katonda obugumikiza nga ayina bungi yamwanguyira wakati atandise okumenya ow'olubuto sunda yengeri gyasooka tamusala wakoze nnyo exercise kale bannaye njagala tugende ku nsonga mwana agenda kubira mulezi tamugezeza nnyindo ng'oweeri nendoza nenyinda esangibwa nnene kati eri yasangibwa nsava omukazi w'olubuto nga mulungi batono asigazza ne figa Shiba sosa kukirabako Shiba yekka kasi kyangu bonna basigala balungi bannaye abakyala bonna balungi sebo waliwo wekiba wetango nedda sula nedda sula nga wazaala ddi nga walaba ddi nedda tuveewaawo bannaye kuki nga gwasazanga William ekubo Ele mwana kaje soko vuga jibule mfalo kinani. Moto kati? Kali kati wale. Gaine ebisigo. Kati avaddi mu moto naddayo kubigere. Yali bisigo. Akwa mukawe. Yo. Ngira bagamba wabana agisimula muveyo mwenda tasiba. Ninge nga mukama wa avuga Lexus. Yoka. Neze chenayagala ku William bwe yegombe ekintu atirisi akisemberera. Yegombanga Benz atisti navugula Progress. Benzi y'omwavu n'agivuga yakisemberera. Greenland Radio yeeyita muze yani? Muzeeyi William kati olwakkiriza n'akula. Ne mama we yakkiriza. Ndesokolireko. Kusire byogatala tembozo n'ekisiru naawe kiki? Mbadde sigenda kwogera eyo. Gwe kalika video ke wazannye William kabate kamukwata. Kaliwa. Trump wawangula. Ana wange. Ne William beba n'ababuuka guno mugga gwe bagagwe babuuka. Ani nze William ankwatirako ddala wa munda mbamuko. Oli mugana amawaji? Mukazi ali ofisho bamuyita Anna Namulondo. Oyo muddugavu? Obuddugavu bwafuuka ddi omusango. Ngamba mumanyi. Ngeri gy'okyogeddemu. Oli mugana Anna? Twasoma na yali edigaalo waffe. Nefe abamundongo nga tumanyi mulamu. Bana tugende ku nsonga yaku ntumalirize nayo ensonga ya Kasuku gye tuba tumaliriza nayo Megadi Sebo yamaze n'okusoma Megadi Sebo nansi n'okuzaala yazadde ali Canada nedda Sebo totogatta ako bini bonna Canada kakalamu bonna baawonye Keizi yali mukwera aliikirira selekta wire namuliba aliko empapula ayina kansala Masembe Eremia ate ekibi bagenda kudda wano sente bazibasesemi anti bagenda babyani omusala gwasigala gugendako tugamba baguyimiriza omwana oyo wapi negala abalina gwe yakwatagana kansala Masembe yatwali ku live nga tuliko nze alien nani twaliko abatuze be Makindye basatu abamulonda ne tumuga Sebo twakulonda fugira mu America amba ate nagenda kusoma kofe sente za fani azirya aga baguyimiriza kofe Masembe bwe tuli kizuula nti otulimba tebaguyimiriza ne gyoli tukunonayo anti okuguyimiriza kikulaga nti waliwo omulala agenda okufuna kati ani ali mu kifo kya gufuna oba mistress Masembe bana tukyogenda ku kintu ekirala tukyabanja Masembe sente nze ndiwe Makindye no bo bakansala ba Kampala bonna
bonna Masembi nkozi nga fitina tukisiikula busiikuzi naye nga ssente naye bakansala neseginyire naye banga lisinga limalanga bweru yani oyo mukazi bamuyita gundi mwera bidali anti mukulu mu ali mu 5 obukulu bwali badde kajjo wakwacho kikulu ekikyala kyakabira ku live omusajja ne bwe yakola sagibox alina otegekera abali mulabirira ku baana be Segirinya olwalire bumulumye abaali bamulyanga sabuni bali bange waliwo omuntu golayo ddala ekitiibwa ky'omubaka mukireseewo muba mumulinyirira bwe mutyo naye abakazi abalinyirira tumulinze omubaka ajje banaye mbale yatwogere ku nsonga endakika nga 3 tuveewo ensonga yobuzibu obuli wakati wa bloggers ne ba YouTubers and nze kunze olwaleero mbadde njagala nve on the personal lane nzire on the side point of view nagayi gwe mulaba niye yakola video enwe nenjiwa obudde yagamba ekisooka ba YouTuber eno business bobo entagirimu TV zezibakuba That's what he said. I try to make sense ku bigambo bye. Nti bw'obanga oyagala kukuba abantu bakkakkanya nkyukakyuka. First of all otandikira ku medias ezisinga amaanyi. Esazo nti wantu wali muntu asinga kutambuza Museveni nga UBC. Andi kwa tuli mu kukuba abo abatambuza Museveni obaka bwa Museveni. Tera atambuza Museveni nga UBC. Teri wano walo channel ndayo kati yesijja jogera linnya. Bali ya UBC ya Uganda. Ne kati eno ndala business ya musajja jogera ne yeteka Museveni nafuna emitwala 10 ameka 2. Waliwo omuntu gwemmanyi nga kyagula oba akoze mmesi oba tagikoze ajja kujja ku mukutu gwe amukole byonna byakola ki byayagala. Tali mentioned anywhere. Oba ontegeera. Kati netandika oku making a sense ebyoli byakola ki byagamba nti waliwo bolowooza nti singa cause gye tubaddeko yeeyo maye buli buntu onagenda mu debate naye soko okkiriziganya nekyakola ki nekyayogera nti bwe kiba ekigendo ekituufu kyakukkakkanya kyebakkiririzaamu waliwo abakikakkanyiza ddala kubanga byasinga okutambuza obubaka obukkakkanya kyebakola ki kibakkiririzaamu. Kati target ya Kasuku because currently Kasuku ya YouTuber asinga streams esinga amaanyi azina 7 mu week. Tandikire wa hazi ndowooza. Kasuku kantandikire ko. Kale. Nange nina conflict of interest. Mbagambirawo leero neekolera. Ekisooka bw'obanga toli creative Kasuku ne waavaawo tojja kuba wakabi. Kyokka okimanye kubanga ne waali wati tali mu space yekka. Ogamba akakkanya byokkiririzaamu naye eriyo abatembeeta byokkiririzaamu tebamusinga maanyi. Singa yeggwe judge jure executioner singa bali baamanyi osinga ki? TV ne radio newe mukeera ku makya ne mukuba ba YouTuber ne bavaawo. Nga mmwe bannyini male TV n'amaradio obukopi bukyabava kuno paka kuno n'okozesa omwana omwaka gumu 2 3 4 5 nga gw'okyayagala muwa transport refund Kasuku ne bwavaawo tojja kukola Simon ne bwavaawo tojja kukola kubanga ekizibu ky'obukopi you are not investing in the real minds esobola okuyamba. Layisi afuuka ow'ebbeeyi oyina omwana omukozesa olw'okuba omuwa layisi naye tosobola mulirayingako kuyiiya kinakolera business. Kati obuzibu bubwo si ffe okitegeera. Oyina radio tosobola na concentratinga ku production ba producer bayisaamu amaaso olw'okuba oyina obwana bw'oleese bu intani obuteekeyo bukolere ogitogenda buwa sente okitegeera.
mwani yabagamba ati mugenda kozesa abaana babendi mubafiireko nga tebalina kye babafunamu. Olwaleero bw'oba tosobola sasula Kasuku sente zagenda kukolera, oba tosobola sasula Saimo sente zagenda kukolera, kite beera ne layisi wo akufuukira Lakizale akufuukira Akabasa. Kubanga ga amazima bano ne banaava era togenda kukola. Okitegeera? Kati ekizibu kyammwe mwoba oli wa rediyo oba oli wa nkyukakyuka oba oli wa Kasuku si kyekizibu kyo. Ekizibu kyo you are not creative enough mu ngeri gy'otundamu kyeweekiririzaamu oba kyokola ki oba kyoyagala. Okitegeera? Tubeera wano Saimo ffenna tukimanyi. Omwana bw'akeera ku makya najja ku seeti producer yamukola. Baproducer be bakola abaana nga bw'olaba abayimbi nti omuyimbi abeerawo nga ttiimu emucontributingako fuuko wakabi abali emabega bakola nnyo kinene. Naye ensi eraba ssula ali ku sikuriini era bw'eba esiima gwesiima, bw'eba egulira emmotoka gwegulira, bw'eba efuuwa gwefuuwa ssente. Kakati producer ensi gwetalabanga naye gw'omanyi yakola kiri gwe boosi we gw'alina omubeereramu. Tasobola kubanga avuga kikere emyaka gumu paka kwemeka ngo buli mwana gw'oleeta myezi mitini avuga ali akawundo n'asigala nga muwe ekitiibwa. Kati gw'alina okubalansinga production house yo ono naye afune. Okitegeera? Banka zibikola bulijjo wano ne bawa omuntu salalerooni azimba enju. Akole nga ayagala omulimu gwe ate nga alina n'ebbanja lyasasula. Gwani yakugamba nti bw'okwata pulezenta wakkolera obulungi n'omugulira ettaka n'omutemanga ku musaala gw'empola alina kyovaako. N'omanyi aconcentratinze. N'okeera ku makya n'omuzimbira ennyumba n'asasula mpolampola ogenda mukozesa ebbanga nga musanyufu. Muba n'obulango bw'amasomero naye babawa sports bwe babawa sport abantu batwaleyo abaana mutwalayo bamwate nga muli bulungi. Kwata Saimo mutereyo abaana babiri. Okwate bamuyitaani ono bamuyitaani okwate Florence Nampigi omutereyo abaana babiri bw'abanga abalina. Kati gwe mu kifo ky'okubijjulamu ogende ng'okikoze eki jo twabadde ne Keizi ku live n'atugamba obuzibu obuliwo. Sipa egenda nereeta akalango nga mu kaleeta egenda kubaayo abakozi beewa omukisa nga bagenda ne bagikola ki ne bagikozesa osangayo boss asobola okwesasulira. Kati gwe n'obanga abakozi bo bonna balina okufunira ozibyewo kyokka toyagala bakuwe. Oli ku nte gy'otawa biwata ate oyagala ogijjamu amata. Kati gwe kitegeeza obwongo bwo gwe buba bukulaga nti Kasuku kyezizibu ky'oli musiru. Munsonyiwe leero kambavume mukoli musiru kubanga Kasuku ne bwavawo n'otatereza production house togenda kukola. Olwaleero rediyo zibalemeredde. Abantu abali ku rediyo mwe namuganya okubeera creative. Mutandise okuleeta faces zammwe mu kamera, mutandise okukwata characters zetubadde tunyumirwa olwa imagination ne bye tuteebereza muzirese mu kamera. Kati omuntu ali mu kwogeza mmiri ya matembe naye nga musajja tukimanyi amwogeza si yeye ne tetwagala kiraba. Kati gwe bw'okireeta ne tukiraba oba okisse ani yakugamba nti teri faceless channel zikola rediyo oyina YouTube channel ebifaananyi ogyagaza ki temuli creative. Kwata nga Saimo ayogera ku rediyo yo teekawo ekifaananyi kye oba osobola okukozesa motion pictures mu ngeri endala asigale ng'ali mu audio imagination esigale ng'ekola amakulu. Oli ne waaba ayogeza abakadde atya n'entandika okumulaba bwenti ng'ayogeza abakadde vibe efa. Naye ate bwensigala nga muwulira buwulizi kubanga ne option ekola kiweri TikTok zino zennyini Saimo kwe tubeera oyina option eya audio oba ojja live oba oteekayo content. Kati temuli mu kuyiya ate temwagala sasula bana bayiza kati ffe tubakolere ki? Temuli mu competition na muntu yenna kuba katale kanene muli mu competition na bwongo bwammwe butagala kuyiya na bukopi. Abaana mubazaze emyezi 8 temubasasudde ate mwagala bakole ebinaavaamu sente. Kati mmwe newe munajjawo bakasuku ne munajjawo basayimo ffe ne bwe tuvaawo temugenda kukola. Mugenda siga temukola ki? Waliwo TV yawe yali eyita Sheila Price. Mu producer namubuuza osobola okukolera obwereere. Can you imagine? Nti n'omwana azimbye ennamba ze ng'omuleeta aliko ne value naye yagala akolere ki? Naye yagala akolere bwereere. Kati mugube ne ba internies bammwe mugume ba producer kabagende ku mawanga babonaabone n'omuzira nga babakoledde emyaka gyonna mwe mulowooze nti amaziga gawo mugenda gafunamu tekigenda kukola. So kaakati mmwe mugaana okulabirira abakozi bammwe bajja kuvaayo bajja eno kati ate mwagala okulwanisa naye tekijja kusoboka. Saimo waliwo kye bayita industrial revolution. Tosobola kulwanisa revolution ngezze. Abajega abasigala nga balimisa enkumbi banne baabo ne babasooka okugenda ku tractor. Aba tractor bagagala nga bali bakyakola ki? Webanga media ezze nga digital revolution bwezze mwewumbe mufiitinge in. Okitegeera? Olwaleero Saimo osobola okutuuka ku mikutu nga Spotify, emikutu nga audio makeja audio. Nga tetuliyo tetuyinayo audio. Ne muyina show ze mukoleza audio buli nnaku. Lwaki temulowooza ku mikutu gyejo kuba Spotify zisasula bulungi. Emikisa weegiri mingi mwenna okubanga mukola ki? Nete muyiya ate temwagala leeta bana abayiza kati tubakolere ki? So bwe kibanga mu aba TV mwe muli mu kkuba.
olaba ne gavumenti yabavaamu nekkiriza tusolooze emisolo kitegeeza kino kigenda balemera tosobola kulwanyisa revolution ng'ekola ki ng'etambula okitegeera finally bwe tudda ku bali abagamba nti simanya mukuba enkyukakyuka buli we banaakugula ojje weekweke mu nkyukakyuka obeeko kyolwana oba ne option bbiri bwe kivaawo enkyukakyuka yeeyongera amaanyi kuba bamanya y'amaanyi tekwatwako bwe kiremerawo nti ogambye ogenda kuba Kasuku mu nnaku 2 ate nodda gwe kennyini nga tetunnakusaba gwe n'osaba emyezi 3 kitegeeza Kasuku alemeredde enkyukakyuka mu maaso g'abantu wekijja okulabika kati omuntu aba asinze okunafuya enkyukakyuka abeera gwe kubanga ogikutte n'ogiteeka ku minzaani etagwana lwaki Kasuku alina basubscribers 11,000 Uganda ina abantu miliyoni 4 mwezi oyinza okwesanga nga talinayo vidiyo ekwata kakadde kitegeeza tannakukwatira bwongo bw'abantu babuwera kakadde okitegeera kati kitegeeza ye nga ye alina space eyiye mwayita gwe yiyo togikoze eki togiyiseemu ne mulekeraawo okupimaapima ekintu kye mutembeeta mutulaga enkyukakyuka nnene era mugitembeeta nnyo mugyagala ebeere safe lwaki mugipimiranga ku bantu n'ebintu lwaki temugireka neeyimirira wali busimba ne mupuliikinga enkyukakyuka ne mupuliikinga message ya change buli omu n'akyukira kaddeke nabagamba wano Bobi Wine ow'emyaka 7 emabega wasanga ono bayinza obutategeeragana bulungi oli yalinga bibye ng'ali kuba miziki gyatambula bibye paka bwe yatuuka n'aswitchinga mu tayimu yeeki entuufu King Sahel ono gwe muwaana leero luli yali bibye era singa mujjidde mu biseera 2 era mwandi musanze akola ki ali bibyo kitegeera ne kaakati ono yamala naye n'akyuka mu kaceera akaki mu kaseera akake temwesiba ku bantu temukaka bantu kukyuka buli we mwesiba ku bantu mulowootera abantu okulowooza nti ono bw'atajje tebajja kuyitawo bwe mwesiba Kasuku muleetera ensi okulowooza nti Kasuku bw'atajje temujja kuyitawo bwe mwesiba ku Sayimo mulowooleza omuntu Sayimo bw'atajje tebajja kuyitawo era bano we batajja eri atajja bagoberera asigale ng'akola ki nga atambula abamu kummwe teri kye bagenda bavuma teri kye mugenda kufiirwa ne mugenda leetera abawagizi tandika ovuma ba principles bammwe kubanga mugenda kuba Kasuku omuwagizi wanyiige mukube Sayimo omuwagizi wanyiige abantu abo bonna balina abantu be bakola ki be baliisa okitegeera finally Sayimo nga maliza ku nsonga ngenda ba sharingirayo ka story kamu nalabe Mamuli Katumba nga ayogera n'agamba ye yakolangako ne Katolo Bwama okitegeera ne batuuka ekiseera ne baawukana mu bubi bayombamu ne Katolo Bwama yasanga Mamuli Katumba n'amugamba gwe oyina sukaali Mamuli Katumba n'amugamba olimba n'amugamba okay bwana akunyiikirako kujja nkuwa eddagala nkuba ye yali amaze omukola kyo mulaba bwe yatuuka n'amunyiikirako sukaali najja Mamuli Katumba Katolo Bwama alina eddwaliro gye yamutwala nga bamujjanjaba okumala emyaka 3 nga Kato yasasula gwe ekyo tokimanyi ku Kato ne Mamuli Katumba akimanyi n'ab'eŋŋanda ze bakimanyi bujja okusanga ne Sayimo bujja okusanga nani gwolaba musajja kufiirako ng'okuba omuntu kumbe ye omuntu ono alina kye yamukolera gwe kyotakola ki gwe kyotamanyi kati buli muntu gwe mukuba muba mwekolako disservice kubanga eri abatagenda kubasobola ne bajja kulindanga abantu bammwe ab'amaanyi bemanyi abalina kye bafiirwa bajje babavume mmwe mwaleetera Bobi Wine otandika oyisibwamu amaaso ku mutimbagano yali w'amaanyi muleeteyo struggle excitement abamu mutandise nagisuubuliramu oli n'akuwa ssente okuba omuyimbi ne weekweka mu struggle oli n'akuwa ssente okuba YouTuber bwati ne weekweka mu struggle okitegeera mu kaseera nga Joero Ssennyonyi alina ebizibu ebimutwala waliwo YouTube eyali emukuba nga Kasuku amuwolereza bwe muba nga mwaleka eri eyali emukuba ate nga mwagala kuba yali emuwolereza gwoba okolerani siba mutula mu basi ya yero Sula nji tandikiraawo ewani wa ddiini sebotandika so anyway nze byange bigambo bigenda kubeera bitono nnyo abantu abeekwese mu nkyukakyuka nga balowooza nti buli muntu alina kukola ekyo bo kye bakkiririzaamu ekyo kikyamu nabadde ndaba abavubuka abamu bagamba like bamaliridde okusuula abalala olw'ensonga tebagoberera birowoozo byabwe bwera bo bali mu kukola ssente nnyingi nnyo bwera bannayuganda abakolamu ssente saagala kukwenya olugayo omu bw'abeera South Africa eyo baba bamuyita Umar Kiseka nze simumanyi kuba siri tiktoka n'ebyo byakola bikyamu Sayimo ffe tulabye abantu bangi nnyo abalwanirira struggle n'abamu bafudde nga tubalaba abo abaana bayinza okuba bakajja wano ku internet myaka 2 oba 3 ne ffe twalabako abantu amu nga ensi ebanoonya twalabako abasajja abamu ba team of Lotio kwalinga TVO
ensi yonna international gundi like international police yali emunoonya ne bawandika ne Facebook Mark Zuckerberg oyo bayali 2000 kakasibyo yinza okunzijukiza nga bamusaba aliviringe omuntu akozesa timu volunteer okwalinga page yali ku Facebook ne balemwa abasajja bali misango ejo bano ba yani mwema ndi company advocate be babirimu banoonya TVO nga talabika tulebya abantu bangi nnyo abazze ku internet okwo ne balowooza nti babe basinga okulwanira struggle naye era bakoze eki balemereddwa tetwagala kuwamala mu maanyi tobatu banafe ekisookera ddala bw'oba owulya nti ebintu tebitambula bulungi ate kinnuma nnyo nti abantu abasinga ennyo okulwana ennyo sina balonzi tebalonda na kulonda ne kadi za nuku zennyini nazo tebaziyina naye bino byonna bidda ku Bobi Wine abantu bana bamu abawadde nnyo amaanyi Bobi Wine yakyalako e South Africa eyo alina statement gye yakola ng'awa amaanyi ako kabuuka ke bayita Umar Kiseka yagamba nti oba omubaka wa NRM oba like kuba minisita wa NRM oba yagamba Ddombo obaani nti Kiseka amusinga amaanyi okuva ku olwo Kiseka n'amera amampa ati buli kimu naye nze njala kugamba ebintu bimu Kiseka toli wa kitalo nga olowooza si gwasoose okutegeerera abantu okitegeera si gwasoose okutegeera tolina nakyo oli mu struggle ye Uganda oba struggle y'ensi eno tolina owandiikibwa yadde omanyi lumbuyo oyo yazenga acyankalanya obwongo bw'abantu ebbanga lyonna kati alina abantu abamu be yaguluuminga abagala okukola nga lumbi ekisooka is a propagandist atambulira ku bulimba obulamu bwe bwonna tayogerangako kintu kyamazima nti oba kino kya ddala naye nga omanyi nti wano mu Uganda tulina okukyamuukirira kungi n'abantu abali ebweru eyo nga bwe nkugamba nti abasinga tebalonda abasinga obulamu bwabalemerera tebalina buli ali awo mu kagalagi we yeekwesa ebbanga lyonna kati obulamu obumu bumuluma ng'alaba nti Kasuku ali e Uganda ali e Kyaddondo wamubala abalamu bw'ati alabira ddala ng'obugagga bwe Kasuku abutuddeko Kasuku talina bugagga bwe bwatuddeko okitegeera Kasuku just munnamawulire ng'omuntu omulala wonokera ku makya radio bakugobye sijaga nti waba mugobye ti radio egaddewo n'otandukama kati programu yange eno gye mbadde nkola nga talk and talk nkoze nti okubanga nsigaza abantu bano nga tubawa information okitegeera so okutandika okubanga awa abantu ebirowoozo ebyenjawulo gw'owulira muli eri kikuuma ng'oyagala neyanza kangende wahazi amazina ganje ninye Twekwase Ruhanga John Bosco ninduga mu district ya Rukungiri njo muhanguzi wa miliyoni 16 na Uganda National Rotary nzahangwire urwo mu kuzana star 278 ash ngafuna message erikweka njo muhanguzi nashemererwa konka nabaza kugira ngo neri yabafere sente ziriyo zona bakaziteka ngo nazihangwire. Uganda National Lottery. Dream, play, win. Participants must be 18 years or older. Play responsibly. The Uganda National Lottery is operated by Ituba Uganda and regulated by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Bakama bange ab'emikutu gino TV radios egy'amawulire ekizibu ekimu kye batalaba bulungi ekitusumbuwa ndooza si bakasuku as such sina abantu banisaawe n'abablogging oba abakola ki abetulowooza nti batutte obulango bwaffe ojja kunzikiriza sijja kwetaya bulungi yesoose okukuba ekintu ng'era Kasirye bwe yagambye bwe batakyuke na nkyukakyuka ya mulembe bagenda kusigala nga banyiize abamu bajja kuzira n'emitwe gibazimbe ate nga bali mu myaka egiroga kituufu kakati generation eno jjukira nti twalina bumunno bukyobwo empapula ne zikubwa radios ne zijja radio nazo zakkiriza TV ne zizikola ki ne zizikuba kakati TV essaawa eno bwebanga TikTok, YouTube biki bibakuba muyina kusooka kutuula butuuzi ne mugamba tukomezaawo tutye ekintu kyaffe Ashirafu semwogerere naye
n'agamba nti Katolu Bwama yatulabulanga nti bannange Katemba agenda twandikyusizza mode gye tuzannyiramu ne tuva nnyo ku stage zino tujja tuuka nga tuzannyira abantu 3 oba 4 ne bawakana essaawa eno kabeere mukulu Abe Mukiibi okupika ekivvulu n'akiraga leero nga bwe twalabanga emiswaswangule bagiraga kumpi weeks ezo nga zijjuza emisana n'ekiro ne kati enkola eyo gye mwategekerangamu ebintu ebyo n'engeri gye ati yakyuka abantu tebakyabyagala tulabye bamoti nga balina komedi waabwe wanjawulo stand up comedy najja nga oyogera bwogezi n'okola ebisigadde n'okuba so nze madde ndowooza nti okulwanyisa aba YouTuber okulwanyisa abantu bwe batyo nga televisions n'ebisigadde twandibadde tweteekateeka n'okwongera okwempawalinga abakozi baffe kubanga abakozi bali ready okudelivaringa omuntu omukangeze nga producer nga bwe twabadde tumwogerako ba producer balinganga ba ED nga ono wa UCDA nga afuna milioni za 2 omulimu gwe kuyiyiza si kumulabanga strugglinga nyaddugala kulage nti akola nnyo nejokoma omuntu ali mu office y'amaanyi okumwongera kasente ajja kuba ine engeri gyayiyizaamu ki kampani yo then we tujja mu bano aba struggle bo bayonooneka kati government ya President Museveni awo weyagalira nti wanu teyagala kuspendinga kati bwefuna mmwe abefuula nti mwina ennywana gye mulwanamu nti mulwanira struggle ebegenda bakozesa ebintu bingi byetayagala kuspendingiramu 1 twalaba aba struggle abasooka okugaana endagamuntu ate nga be bazikubira campaign gwomanyi sente eziri mu kulanga ne bannaffe bano abavunanyizibwa ku ndagamuntu ze banditaddemu okukakasa bannayuganda nti endagamuntu nnungi kitegeeza nti Bobi Wine yakola omulimu gw'amaanyi nnyo ogwandibadde gutwala n'akawunti kwa gavumenti ya President Museveni ey'ababbi ekyo si kibi no ngezaako kulaga nti wadde okijjidde nkulaga ababaka bagano okuyambako ababala abantu nti baafunye sente zaabwe lwaki ate batwesibako mbutuku ng'abantu kitegeeza nti nabo baba bakimanyi nti UBOS yayinayo fee ey'okulanga balina budget ey'okulanga yes kakati ne bano abavunanyizibwa ku ndagamuntu balina budget gye balina okuteeka mu bantu balange kati tuludde nga tulaba gavumenti yemulugunya ku mitimbagano naye eremeddwa kuba yajjako ku Facebook ndoza nga tebamanyi waliyo buli bugundi bwe munyiga ne mwongera ne mugenda nejja negezaako bansereko ne bajja ne basigadde kati ba YouTuber bagenda okutandika okunafuwa nga bakutte kunabagereka bakutte ku ngoma mu Buganda awo ne batandika okugamba kirabika kibi ne ba Bobi Wine ne babuukira okutandika okukuba ekintu ekyo kali government yo bwemala okuba laba nti nno mmwe musobola okutujjirawo ekintu ekyo indirectly eyina engeri gyegenda okukiyitamu bakozese basobole okuba ekintu kino bo kye balaba nti kyekisinga okusaasa kubanga sofa wano mu kisanja ekiwedde government tukkiriziganye nti social media yagiyisa bubi nnyo era ba Bobi Wine bafunirako nnyo amaanyi kati n'okwepanka kwabwe kwe bagamba nti kwe bajja okuyitamu basobole okubeera nga banafuya buli muntu weekulinze na brother wange same dad naye nga twawula bamaama paka kati okuva akalulu tetuweebuza nnyo kiri awo lwaki Bobi Wine yamusangako South Africa n'amuteekamu amaanyi kati bwe yajja wano ngeri gye nabeeranga nnyo nabo gye mbadde tegeka biki kusoma ne mulagamuko ku bunafunafu Bobi Wine bwayinza okubako yalina essuubi nnyo nti Bobi Wine asobola okufuuka ki president kati laba president we watafuuka yankyayira ddala na kati tanjagalirako ddala kubanga ekigendererwa kye yalema okukikola ki okituukiza so tulinayo abantu we batyo abatamanyi nti enkyukakyuka tulina girwana tutya tusobole okubeera nga tugguka tulina kulwanyisa bano tulinayo ne bano abalowooza oba ngambe bunafu bwa kwana in fact abantu abasinga okulwanirira enkyukakyuka tebamanyi kwana
maybe ndoza abamanyi kwana bakazi Barep. Bagala to I think they assume it is a necessity. Babalowooza ki buli omu agwanidde okubeera ekyo kyali. So batuuka obudde nga era olaba ne wano mu parliament nti wekutuuka nti twagala kwana ba NRM bano balina numbers naye mbakwanye ntya babakwanyisa punches nakuna nankani tasobola kuddawo agambe nti naye nnyinza olimbalimba abantu bano ne basobola okukola ki okumpagira nange wadde bali ku side ya President Museveni naye neeno tusobola okufunayoko obululu obulyawo. So nze ndowooza nti toyinza kulwanyisa mulembe kyekisooka tosobola kitwalira obudde era newoona okuba Sayimo n'okuba Kasuku era basayima abalala gye bali gwe mulembe era olaba ne Ssaabasajja yakkiriza n'agamba nti ebimu ku bigambo ebikyukidde mu mirembe gino mubikwate mubiyingize mu gundi ya Buganda bifuuka ebyo. Okay. Kale kakati namte tandikirawo mpe gundi eyo ensonga ogiraba otya? Inside ziri bbiri. Banankyukakyuka balina obusungu n'obulumi ku mutima naye tebamanyi ngeri gye bakwatamu nsonga. Okitegeera gwe kuba n'obusungu bwo sinze yabukuleeseeko sinze yakukosa. Okitegeera kati balondamu omuntu omunafu ne bakimwambaza. Okitegeera ate abamu balina kye tuyita urban excitement and that arrivalism syndrome. Aina entegera ye gyagamba nzaaliko fa abalina amaanyi fa amanyi okuvuma fa amanyi okunnyonnyola. Okitegeera Uganda fena tuginako omugabo gwenkana fenna we are Ugandans atibo. Okitegeera teri alwanisa change is inevitable. Waliwo ekintu nga tekikyakola ki tekikyewalika. Nze ndaba bwenti ebintu byange nze nteesa tusoke tukanye nti mu structures zaffe abaagala enkyukakyuka waliwo obunafu. Bwe tunaba tetu-identifyinze bunafu obwo waliwo abantu aboogerera enkyukakyuka nga mazima ne mu lukiiko lwa kika teyandize ne bamubulya bubuulizi. Okitegeera naye nga yewadde manta eyo nene nnyo ebazitoyeeko kitandise okuluzinga direction. Bino nze ndowooza nti singa tubadde ne structures eziri fundamental bino wammanga byandibadde bikulu. Ebimu ku bintu byabadde mu America nga biri vital naye nga abantu abamu tebannabiraba. Ebimu ku byawanguza Trump yagamba abantu bye balina okukola ki okumanya si bye baagala. Abantu abagagga bonna abasinga bayimiridde emabega wa Trump. Reason being they had their interests, which interests they yali akola ki akaringa. Mu Uganda mulimu abantu nga bayina ensigo zaabwe wano. Okitegeera nga they cannot lose that. If you cannot identify those people n'oba dressing n'ebizibu byabwe toyina ky'obagamba. Bw'oba tosobola kutunulira nsonga z'abalimi n'ozinyonya n'ozikwatanga ensonga ez'ensa. There is a sector of people bano baki balimi bizibu byabwe byebiriwa. Okitegeera obagambe ffe tugamba tuti. Okitegeera bakutegeera omulimi akuyimirira emabega ng'agamba omusajja oyo mulaba ku nsonga y'abalimi ffe abalimi yatutegeera waffe. Ogambe ensonga kyendala bannaddiini obakutta otya. Okitegeera bino ebintu by'okuba nti gundi awerekera gundi ne gundi awerekera gundi they are doing a lot of nothing. Bakoyedde bwereere. Okitegeera nze bannange ngamba bakadde bange abatukulembera mu bintu bino Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu Joel Ssenyonyi Louis Zaake Mama Namboze we need to get down kubina ebintu ebyaddala because we tunabanga abantu bana abatuogerera tebayimanyi na nsonga gye balina kwogerako. They are losing direction. Then ekirala banange mulaba bino ebintu waliwo abantu abali mu kusasula abantu abamu bajje bayiwa abantu. Nze nange nina kigatto wange nange namufuna. Waliwo meeting eyatuula ne bayita Mwami Kasuku. Waliwo omuntu mu bannama TV ne bannama radio ali mu kuzimba studio. Kati ali ku fishing expedition anoonya abaana abalina content. Babenga bonna bali under his or her umbrella. I'm not going to disclose whether it is a she or a he. Nenga meeting yaliwo. Kasuku n'ayitibwa n'abagamba nze mbabuulireko saagala. Point blank namga nze saagala. Okitegeera the studio eri mukolebwa
bajjewo kino bannange temutuzannya kikikyako oyo we know better tubawa kati naffe ku magezi Kasuku yezimba okitegeera bulandi agitaddewo gwoyagala akwate bulandi ye agikwambaze oginuunemu emyaka 5 omutuddize ng'omukozi ebyoyagala nebyosobola bakasirye b'abantu mubayite mubawe emirimu mubawe paycheck ezitegeerekeka as simple as that we know we are aware bino ebintu bano bwe mulaba mwe bannange abalaba abantu ku TikTok nga bavuma abantu they are being paid by a certain organ bakube kino and these are facts. Kasuku yayitibwa nze njagala yeegaane yayitibwa n'agamba na statinga state ye n'agamba nange nze saagala okumala okugaana bw'ati ngenda okulaba wayiseewo ennaku ntono nnyo mbwate kati tugenda gikuba tugiteeke wansi. Some of us are excited with words. Do you even know what amounts to hate speech? And some of you are doing so much of that. How do you pin out someone? Mwe mwennyini mwe abali mukola kye muvumirira. Kakati wembanga mwe abakola ate kye mugamba mbi kye mugenda okureportinga. Guys, let's do better. And this zino pressures fe twale tuzisubira okuwa risinga. Faba ababeera kawo notuna nogamba okay where are we heading to because mulaga kabugumu kebikekachi kebyobululu. Abamu kumwe munoonya just ani akuyita omukutira akadingidi nenga amazima substance muli mu negative temunatuuka kubanga mujja mu discussing ku bintu ebimu. Okay. Tayanza. Bani yatumalirize bwe tuti. Abali mu nkyuka ekitutwala mu nkyuka kimbeera. Saatukiriziganye kitwala mu nkyuka mbeera. Nti weyagalira kintu ekikyusa kitegeeza. Embeera ebaki? Elements z'embeera finance yemu kubikulembedde. Embeera tosobola kukyuka nga kasente tukola ki? Tolinamu. Mbadde ngoberera Katonda ampadde ekisa n'engoberera ebigambo byonna ebibadde bikolebwa. Naye nkizuula nti kale gwandaba alina sober mind badde nsaba oleme kundabanga state agent n'oli mbadde saagala omulabe ng'omulwanirizi w'eddembe ly'omuntu. Njagala ffenna otuleke. Let us leave other factors constant tubeere awo. Ffenna twetaaga abantu. Kyovula mu bigambo yabadde ng'agamba tujja. Nsinzija. Kitegeeza akimanyi nti ye yekka tasobola yeetaaga mmwe okusobola. Nange sigenda beegaana mbeetaaga. Kati mbadde nsa tutunuulira ekikola. Andaba olwetaaga ssente. Kyovula bembeera eriwo mu Uganda ekoze eki? Ekutamye era yagala ekole ki? Nalabye abaana abakola statement ezireckless. Nezimpa essuubi nti nno obugagga bwange bukyaliwo. Otayimu tutandika okulowooza nti sigenda gaggawala. Naye ndaba omuntu ali mu myaka 3 ng'akola statement ngamba nsayimo ojja gaggawala. Bwe nalabye omuntu omu ng'akola statement nzijja buzzi wano nenteeka video yange tebansasula naye gwe gwafiirwa. Ekyo nekijja mwange nekigamba okay Simon naawe. Bano bali mu kunoonya bantu kubanga babawe essuubi nti bajja funa ssente gye bujja. Kati baseewo ne banyabo nze mbaleetedde essuubi lyakakola kati. Buli muntu alina social media handle. Nzikiriza mu Bobi Wine okujja kuba president bwe kubanga gwe mukisa gwe. Naye njagala okutegeeza nti gwe ssente zisosola zifuna ddi kati. Buli social media platform esasula ssente. Just eggwanga lyolimu lyetakola ki? Ekyokubiri ng'omuzungu tanna kusasula ba client basobola okusasula ssente ku social media platform gy'okola ki? Gy'oliko. Kati saagala muntu atandika okuubisa nti gwe tosobola kukola. Just engeri gy'okolamu ebintu osanga bye bitasobozesa bantu bandyagadde kulanga naawe kulanga. Osobola okukola ssente ku TikTok mu live ezo.
One time I thought nti kabata kubunene bwe yali afuuse ku TikTok awo singa ya transforming anaava mu kutunula mu ssimu nadda mu kutunula mu kamera nga ina ne laptop ye wali eteeka ku squeeze back nga bwakubuulwa ali ontegeera bulungi kati osobola okusanga n'omuntu akola ekifaanaganako bwe kityo nga ye obwongo bumuli ku YouTube naye nga naye waali awo asobola okukikola ki kati abavubuka abatulaba okumanya tekubeeranga tekukeerewanga kuwomanyidde osobola okukola ki okutandika ffenna tusobola okukola ssente ku social media saagala oli akukozese ng'alowooza nti waliwo abasobola okukola gwe tosobola kukola ki bwe baba bamaze okukukonvinsinga nti nno kituufu bakasuku bakola ssente naawe osobola ozikola ki ozikola tutandike kati bwe kubanga omukisa gwa ssente gukoze eki guzze ekyokubiri era tebakulimbanga nti waliwo bizinesi esobola okukola nga terina buwagizi bw'abantu naawe muganda wange ali ku kyeya ali mu kusonda ssente okumewa e Kampala naawe saloni gy'ogenda okukola okusobola okubeera successful mu yo osobola okufuna abawagizi naye kyogamba ku mutimbagano tomanyiiko ba YouTube abakola ebirungi abaagaana golowooza lwaki bamu be bayitawo abaagaana abantu babakola ki okakasa balinayo statement nga bavuma Bobi Wine kino njagala kibategeeza bakama baffe nga ffe bemuwadde omukisa ebadde hard work abantu ne bajja abantu abo bamanyi kye baagala waliwo YouTube ezisinga okulabibwa ekinene n'ezisinga okulabibwa akaki akatono ekyokubiri YouTube zina content owaki munnange nno obeera wano ng'olabina ebintu byaffe ebyekisiru n'olowooza ensi eri kuno paka ng'ogenze wa Pastor Tom n'osanga abantu 2,000 nga bali mu kulaba overnight live so saagala ati munaye babalowoozese nti wano we wasinga okulaba abaki paka bw'onaagende wa mukama wange ahumedlubawa mu lunaku lumu nga vidiyo eri 10,000 balaba bina Uganda eriyo sayimo video n'ezaba abaana ababalina zifaamu ba Dennis Dio ku bana era nga nabo balina traffic so basone banyabo kano katale saagala batunafuye abakyali abato omanyize sina bigambo eri muntu mukulu yalina obukiseera bw'okuwulira teyawulira kati akeesa lukyanga nkokuyamuki yamutamiyo ebigambo ebyangenze embigamba bakyalina ssuubi tokkirizanga muntu kutandika kuwuddisa kubanga bw'anaakuwuddisa ogenda kwekyawa nnyo ekyamazima obukulembeze bulina okukyuka kubanga ne mu America tumanyi kitegeeza okubeera nga twatandika okulaba president wa America kutandika ku Clinton ne Trump agenda kuddamu okulayira nga tulina president omu kale for adventure president alina okukyuka n'omuntu ng'obula buli kimu kitambula bulungi for adventure tubeereko ko tulabe handover for adventure tugenda maiza nga fena bana Uganda we need to subscribe to change oba kitegeera naye kyenjagala ko valu jensa atukiririzeemu obugagga buli mu mikono gyaffe muno policies za government zikendeeza bukendeeza nti sayime yandibadde omugagga kati nga buli mwezi nsobola okukola obukadde 5 kati osanga nkola busatu oba buna oba ontegeera kati policies zikendeeza bukendeeza naye tezijjaawo ekibuuzo gwatayina yadde lwaki tolina nti maama atunda ennyaanya olw'enguudo embi olwa pesticides ezitatuuka mu budde n'ebifaanaganako bwe bityo amaliriza ennyaanya agiguze buwanana kituufu poliisi za gavumenti bazikoze eki naye aba alina kaalinera n'abaana b'omukyalo oyo basoma ontegedde bulungi kati gwe muganda wange atudde obutuzi ng'olinda tumala olayira eryoka ekoleere wallahi bilayitalayo ogenda kubeera ku opposition ya Kyagulanyi nayo jja mmukuba ab'okuzijjayo musobola okugezaako mu bulamu ekintu ekisinga okutwongerayo n'okutugumya mu bulamu bwe tutambuliramu kwe kugezaako faamu tugezezzaako ku bugagga ne bukola ki bukyagaanyi osanga gye emirembe gye tukola ki osanga munaafuna emirembe nga mukasiza nti temusobola singa temugezaako
oba ne musanyuka nga musobodde obanga musobodde naye nze kyenga kazatire kino kimu tewali ennyumba ya muntu egenda kugwa ate nga gweyo gy'oli ate teri mu Amerika jonkera bwegenda teriyo bali wano mu ddungu Amerika Bungereza mumpe teri ali mu nsi ya ekwatwa akajjonkera mumpe neyavaayo nayagalako okwogera baka balina WhatsApp group gye bakola ne bagamba tuveeyo twerwane kubona abaana bali mu kukola ki mutumanyira nga balina kyasosiyeti bali mu kukola naye gwe jalo ogenda ali mu nsi ekwatwako mu visa zino ez'okuweereza ebifaananyi mwenzi banyima ku visa ya Qatar lwa kifaananyi kitalikkirira kani nafuna ekifaananyi ekirikkirira visa bazimma lwa bank statement kati omuntu ali mu nsi y'ekifaananyi oweereza kifaananyi ne bakuma visa tebakulaba tebetaka kumanya ofuna mmeka teri muntu ali Bulaaya because they have seen it